Abadi Books Media ne Try Destiny Studios The Preacher's Son ke bakuleetedde twolekedde omutindo omulala waliwo omuniga gyayitawo Christian Keys agusene Clifton Powero Valerie Pettiford bano baddugavu beereere Drusa Idora ne Keneta Smith bonna muno Vanessa Bello Kaluwe man with the harder voice nga bulijjo ebyana ku situate ne bemugambo girabye gyavuga Anthony Montgomery ne Bulletin Perry Russell bona bazanyi Karim Grimes ne Jarrell White James Bulaka wano tulina Johnny Bulaka Leira Odom Hey man, nice car. Mani ngemotoka ya kabi tayagala kamanyiro n'ayitawo Try Destiny sebakola casting Try Destiny di yeseni ya Korea nakola costume designing Erini Katikati production designer muziki mpola mpola nasanga ebyana byagala bitwalako mujje witeka Tyro Graphics yazikola main Tyro Graphics lodi yasekawo busesi ono tatwalako abimanyi babyagala bironda makubo nenga Matthew Head yakugundidde nguliko yona gyowulire kuba kuli Sipepe n'abeera editor Eric Wyckoff director of photography Kano kubbali waliwo abasaba bakutaka pande bagabo boyinayo akalimu kasita otuwa ekyokulya ffe tukakola we work for food teyabawa yadde akalimu naye ate n'abawugula n'abawa ekigula magala eddiba n'abawa ne kaadi nti mujja ku kyaki Christian Keys ne Regional Jones Jeff Ram company producer Walter Nixon ne Jeffrey Thompson executive producers yatuukira wano tandika butandisi teweerabira wavaayo omuniga omulala Karo kaleka ka kigagga Kikaya ND Brown ye producer ne Karo Webber oba ne Kaya ono ye Karo Webber yakawandiika tukanjula bwanjuzi jikira directed by Trey Harry man, get tightened up at the shop. Gentlemen, Hati koni bakulu Dikoni Bulaka perfect. oli otya mbono Dikoni Mulamba Some lovely scenery around here today. sina leyo nedi lavule wano leero oli otya yo Dikoni Conversation on Paul's sister. Soko olindeko mwembozi katujire tugiyimiriza oyo olodi sukulu pole yatayitwako mukazi Happy though, man. olabika oli musanyufu mwana kekadaka kakusanyusa nti keka Virginia University Law. ngamba Virginia University School nogamba wayingidde Talking about, baby. ekyo kyenjogerako beyi Proud of you, bro. kwenyumirizaamu nnyo Man. webali kikola Yeah. Hey, Donna. You're Donna absolutely amazing. bane nga atonyumye Car. njasika ku mmotoka Did Mom see you leave the house? maama akulabye ng'ofuluma ng'oyambadde bwotyo kaminishikaati anti ogamba maama The church folks around here, I ain't gonna kuwoni abalala ab'ekkanisa bajja gamba maamawo Get out of here. kuwoni kyova laba njasika emmotoka nve wano nga tebannandaba I don't need a ride. I seetaaga banvuga want me his car. njagala muganda wange njasika emmotoka onaga nze nja kutwalako oba oyagala mmotoka nze njagala ya muganda wange But you tell him I make maama ne taata bakubuuza Okay, don't text and bagambe drive. ngenze kusoma All right, bitabo Donna. tovuganga bw'oweereza message za WhatsApp ojja kukola akabenje Donna What dude? agenda kulaba nimba waliwo Been dudu saying for about a month. dudu ki mwabadde amulaba kati waweze mwezi ng'alowooza ffe situkimanyi On these cakes and pies in here. munda waliyo ebyokulya Second thought, I'ma hold out on the case. ebyokulya ndabika nze sikyabiridde Trying to keep my figure, saagala kulya sukaali njagala kuuma figa olaba akuuma figa brother. Okay, well, good luck. tunagwekedda brother Check on that. Yeah. ole kasooke mala okulaba ekiri mu ndeeno kumbone bwamuga nti kadona kagenze kulaba kyali eraga nti kyali kyoyo n'ayagala akagoberere n'ebyokulya teyalya naye ngalabika mwagazi wa mmere mukaali kavuddewo nga kambadde minishikaati agani maama bw'aba akulabye bw'aba takulabye abasabi mu kkanisa bajja mugamba waliwo eyakonkona nanti yingira ono ogenda Tell me you turn shy all of a sudden. tongamba nti wafunye ensonyi bulijjo z'otalina bwe yataninze shayi all of a sudden Anita sisobola kukikola Yes, you can. okisobola naawe leka ate ojja nakukikola katonda watu newabeerawo akonkona Hold on. mulindeeko nzija
yingira wansi wa deshiki. Yeah, I'm coming. Anti nzija waliwo abakonkona bayita Dante naggula Hey, you must be working really hard if you have that dog. olabika okola nnyo n'osiba nawo Stop fussing with him. What? tolemera nnyo ku mwana Oh, you better not. Don't tell me. ngoni kamugambeko Tell me what? mwagala kuŋŋamba ki Been accepted to Howard University School of ogenda mu Howard University School of Divinity kusoma bya ddiini Congratulations. kati kuyozeeyoze Dad, anti mwebale daddi Divinity School. Divinity I School didn't apply to Divinity. nga saasabayo kifo mu Divinity School paid for. nze nakikusabirayo You said you always wanted to follow in your father's footsteps. wagamba oyagala okuyita mu bigere bya kitaawo ate taatawo mubuulizi I don't even know what to say. mbadde simanyi na kyaggamba Thanking your mom. koni tandikira mu kwebaza maama wo I'm sorry, Mom. munaasonyiwa maama naye weebale Ooh, Charlene. shalini What, babe? Congressman is in my. kiki We got. koni MP ali mu ofiisi yange congressman nogenda omulaba Too kyokka eno ayinayo embooko Kiss? Something? Anything? What? Of course. togenda kumpa kiso baki Love you. koni nkwagala nnyo Look good in that blue, Mom. Thank you, sweetheart. maama onyumidde kabbulu koni webale switi ati mutabani wa mubuulizi ssebo ayagala kusoma lo ate bano baagala asome Divinity Oh, I thought they'd never leave. badde manyi tebakyagenze Consider going with them. koni kati nogenda nabo In about 5 minutes. kuba kwaya naatera okukola rehearsals ate oli mu kwaya Friends in the hallway. tosanga mikwano gya bbaawo mu lukuubo Do you want to hook up a little later and kati edda tetwerabe bwe naaba maliriza rehearsals za kwaya Not gonna happen. ate kijja kubawo tetujja kweraba do lwaki you? tokitegeera See, we may have taken a little break while, kale tuyinza okuba twali twewummulamu kaawo but we're not naye over. tekitegeeza nti twemala we are not over yet Go home to your husband. konidde eri balwanisha oli mukyala mufumbo era byolowooza nti ojjako neesibako oloota yamagamba dde eri balo Shorty, what are you doing here? gwe shote okola ki wano During lunch, I ate a burger. oni nze kulya kyamisana ate buzibu kyokka ekimera I akireseeri think someone in here and there's wootudde waliwo atuulawo I didn't think it was sign seeking around. kino ekifo bagambye kuliko amanyeno restauranti need to go home. koni ati ddeeka You don't want me to see? Is he? wena gotayagala ndabe simanyi oyagala omulezi omuzungu You brothers say that side your race all the time. bwe mba mwagala Sister wants to nga mukwana abawala abazungu problem. kyogamba omuwala bwe njagala okutabulamu kofi mu matamba nkoze bubi Don't make me hate you, Shorty. ayagala kuteeka amata mu kofi shoti kyagala nkulabe bubi nviira muye tewali kimugana kuteeka amata mu kofi we munaye asobola okwagala ku muzungu No, don't. Oli Now wa- come around the back. nedda toyingira kanzi gye nkusanga emmanju era bwabadde azze okulaba tayagala bamulabe kano kwe kuyita wamusanga emmanju ono bamuyise ddona muwala jjana waliwo akamwisibako ke kashoti kibuga kye kino tutandika butandisi teweerabira Front with you here, TK. I have made a decision kino nakisazeewo for the Senate next year. omwaka ogujja ngenda kwesimba ku bwa seneta oni nga kyakyewuunya ategeeza levulandi bishop tike Now, I've been looking into some things, and I'll probably tell you something you already know, but you had the fastest growing church in this city. anti gwe ekkanisa esinga okukula mu kibuga kino People love you, man. abantu bakwagala wano musajja You are the perfect candidate era gwe candidate for my space. asaana okudda mu kifo kyange nga nkivuddemu ekya MP Time between here and D.C., but I know you can handle it. kale manyi olina emirimu gy'ekkanisa n'okukolera e Washington naye obudde ojja bunyigawo wakati wano ne DC I'm extremely flattered. wabula kinsanyusiza nnyo Mike Running for public office, naye mbadde sirowoozangako okwesimbawo mu public office and I'm not a nze politician. ndi pasita siri politician We cannot afford to lose that seat. tetuyinza kuleka kifo ekyo Darling, I have Ba republican tukitwalako in the world. nze nkukiririzaamu mu nsi yonna yonna ku nsonga eno kikole mukwanta kikole It's interesting. nga kyakabyata I want to take a few days and pray on it. naye ngenda kutwala ennaku nsooka emale okukisabira Get back to you in a couple of days. nja kuddamu mu nnaku nga ziizo koni sikiwakana waliwo Mike congressman agala kwesimba ku bwa seneta kandi agamba bishop tikati gwe bwesimbe ku bwa congressman bamwise bishop pike mune wa tike anti nisha tanisha I'm hungry. kiki nti enjala ennuma Come on. leka naawe Got home from work Friday. hours ago. nze nakeebaka nakavokola There's milk in the fridge. nakuletedde siriyo yo n'amata mwegali mu firijo All the cereal. siriyo zaweddemu ani Me yaziridde and her friends. maama n'emikwano gye All the milk too. n'amata gonna baganywedde maama akyaza emikwano aye tagula kintu waka kati ate alina obigula abigulira akalenzi kagenda okusoma nga kalidde n'akeera ate agula ebirala wabula mukazi wattu alabika akola kiro agambye abadde yakeebakawo essaawa 2 ate nga akatoke kagenda ku ssomero A wallet. waleti njirabiddeyo ewaka The block out. n'embeera wali kumpi kanzireete You can't just hold it from me. I'm lwaki tolina ssente nti ebintu binkwatire wano tolina ssente sorry. I'm sorry. munansonyiwa abali mulayini How much is the stuff? omubanja mmeka No. I don't even know you. I can't. ne bw'otonsasulira oba sikumanyi Gotta get to work. ffe twagala genda kukola Get to work, too. ffenna twagala genda kukola ate otulwisa mulayini katukusasulire nakyo kigwe nti mwebale nti gwasinza kkiriza Oh, there's some change coming. I wasn't until. balansi wange munzirize bwe ngulidde oli naawe sikulekedde balansi Hey, look here, look at here. gwe
Kano, gwe Kano. What's the hurry, Mom? Oyango wachimpitako. You ain't nothing but a ratchet horse here. Kale litogana ngolede oli malaya nze nkuwa sente. Problem. Owaye waliwo obuzibu? Nedda, waliwo abadde ayagala okugula ebyempaka. Tewali buzibu. Onaagula naye ng'ate yagula bya kibode. Naye bw'omufaananira malaya ate wali lwaki nsonga tomuguza. Olyoke nti lyoke. Bebale kunyama. Twice now. Kakati omanja ebiri. Onsasulidde ebintu wali? Koni atotuya na kunsasula. Down the block. Naye embeera wali kumpi. Pay you back. Kankuleetere sente zonkusasule. I gotta go. Saagala bammanja nti nze ŋŋenda. What? A friend of mine is having a poetry jam over here. Naye enkya tujja kubaawo ne kye bayita poultry jam. Free. Come Bw'onaaba tolina byakkola have a drink with me. ojja kujja tunywemu mbeere nga sikubanja. Kyokka njagala poultry. Well, in that case, Bwe kiba bwe kityo. you meet me there. Maybe I can come pick you up. Oyinza n'obutasangayo n'enzija nkukima. Oli siriyasi. Ko nti ye As long as you don't mind if my girl come with us. bw'oba tofaayo bwe najja ne gaalo wange Group that. You, me. Okay, I'm kidding. ne tuba kikoosi. I'm kidding. I promise. Mmanya nga nsaaga sigina gaalo. Tanisha, Nze Dante nti nze Tanisha. Sanyusa okulaba Dante. you gonna take me to dinner too? Onaantwala n'okulyamu ddina Why not? ng'ate lwaki nedda. Njagala nnyo Red Lobster. Lobster. Red Lobster. Ooh, Nange nzaagala mbu naye weebale kodya gwasinze. I see it. Namba yange kweri okwo nti nayo ngirabye. What? Baayi nti naawe baayi. Hey, Owaayi. So I was right about him wanting you to run for office. Nali nateebadde nti olyesimba mu ofiisi y'ebyobufuzi gwe. the things, James. Yeah. Koni James otera okuteeba ebintu. I rely on you so much. Kyova olaba nkwesigamako nnyo James. Totera kulemererwa kuteeba But bituufu. why I worry about you. Naye ate kyova olaba nkweraliikirira nako. What about me? Nga lwaki oneraliikirirako. Are you seeing Sister Audrey Johnson? Sister Audrey Johnson omwagala. James? Kale yajjako ewaka emirundi. Not her. It's Yayogedde ki? church is saying. Oni abakazi mu kyaki baayogedde. Baayogedde. See, I think most of those sisters Abasinga ku bo themselves. nabo baali babaddeko ewange ewaka. Listen to me. Kati anti mpuliriza James. You cannot use Togenda kukozesa kkanisa personal ego. nga kifo woolonda makubo. Katonda wattu. Church is not a dating site Ekkanisa si dating site. for Christ. Ate gwe oli dikoni kulwa Christ. You're not me. Koni gwe mubuulizi sinze. Being a man, look Nze ndi musabi ayagala okulokoka. You to do is do better. Onya nkusaba okole ng'omulokole. In this church, Gwe omu ku badikoni abalungi mu kkanisa eno. the truth out of around here. so stop worrying about my social life. Koni kati lekera okweraliikirira ku bulamu bwange obwa bulijjo. Oba social life. Reverend Reynolds. Reverend Reynolds. Wajja Reverend. Alo Bishop ne dikoni muli mutya. I'll be going home for 3 days. Oh, that's wonderful. Kyewe mwayagala gendako ewaka okumala ennaku 3. Ogenda kulaba taata wo nti Say, Thank you. mubeere bulungi mbeere sefu. Reverend yagamba agendako mu kyalo okumala ennaku 3. that young man's gonna go far around here. That boy right there is going to be our next pastor. Oyo yagenda okubeera pasita gwe buliba ow'omudde. Better talk to my wife. Koni kitegeeze mukyala wange. Words, who else? Nze nkubuulira. Dante for that. Ani omulala. Oli mukyala wange ayagala Dante yabanziririra mu bigere. Mubaguluminga Dante yabadda mu bigere bya Bishop. Wabula James agambye nti ate Reverend yalabise okudda mu bigere bye. Oleko bayita Reverend Reynolds. Waliwo gwe basuubiza date. Take her out. Oh, romantic dinner or something like that? Mweyagala katwala out ku romantic dinner. Leave. You're about to go all out for this. Siyinza kikkiriza nti okajjuza lwako kamalaayo oba kiki. 6 inches up at the top. Oyagala nkutekeko eno eya inchi 6 ku topu. Like, shh. Kodi njagala kibe nga kizimbye bwe kiti. Up in the front. Okay, kankiteeke. Bringing out the real expensive. Tuguze zino enviiri ez'ebbeeyi. Lwagaayi kyoyo. Olabika omumatira. No, I mean, he alright. Nati talina buzibu ali alright. He alright. Ali alright. I don't know who you fronting for. I done been your friend too long for you to know he alright. Kandi nze ebbanga lye mmaze naawe simanyi wo baawulira n'omanya nti ono ali alright oba nedda. I'm pretty sure she doesn't require much but a bag of policies and a little shot glass of Ciroc. See that? This moment right here. Remember this. This is exactly why Donna won't date you. I just need him to know that you are special, okay? Anti njagala omanye nti oli special. Matter, because I'm moving away soon anyways. What you mean you moving away real soon? Kiki otegeeza nti ogenda ssengoka? Ko ntomanyi ngenda ku ssomero. Folks day? Era no focus state bampadde ekifo. Yeah. Kati gayi ne bwaba wakabita tajja kundaba kuba ngenda. She's special. Kali special. Man, you Mukatanisha. You stay in the PJs. Olw'okuba kabeera mu projects kati gw'okazalawa. You're gonna like it when you meet her. I bet. Naawe walingako ate ojja kaagala bw'onaaba okalabye. It's in a whole nother league, like, Oli gayi ali mu liigi yiye. and that's why you should go to school, get your education, Ky'oba olaba olina okusoma. hold them down and be like, Nina omukuumira wano paka lw'olikomawo. why are you going? I'm just saying. Omwefunire. I'm just saying. Crazy. Njogera bwogezi nti oli mulalu. Oh man. Gwe tujja kufunira owuwo. Off this one. All right. Ono tomukwatako gwe nafunye. Do it. Musyebo gayi wa lukyanga lulwe. What did he do?
empiso njitaddewa amutunga eviri empiso lebolira mu mutwe. Have you heard from your sister? She is not answering her phone. She's supposed to be running. Mutowo No, man. takwata simu ye kyokka yalina okuddukanya show y'ekiro namwazisa emmotoka nga alina waalagako Don't hear from her yet. bw'otamuwuliza That date show. kakati gwe gy'obadde olago yino bisazaamu Can't. I have a date. sisobola Been long. nina deeti ate ndudde nga siba na deeti Didn't mean to laugh at that. saagala kusekerera Hey, you are activity naye mu kkanisa gwe activities director position because if we get in trouble. ekyo ekifo twakikuteekawo nti bwe tuba tugudde mu buzibu gwogattawo taatawo kugwe kwe yeesigama ko lwaki temufuna omulala muna activities director kati waliwo kyewo omukolo sisitawe gwabadde alina okutambuza ate sisita bakubisimu teriiko. Your company here. Nisha olina kampani wano. She almost ready. Come on in. Nisha anaatera okumaliriza byakola gya kati Dante ajja okulaba katta Nisha kabeere no mu ghetto. You Dante, right? Yegwe Dante si kyekyo. So you got spirit? Olinamu ekisigala nanze sinywa sigala So you got kati oba olinamuko ssente give me $8. osobola okumpa $8 nengenda negulira paketi wali. I'm sorry, miss. Onaasonyiwa nnyabo. I'm Elena, Tanisha's mama. Olinze Elena mama wa Tanisha. I don't have any cash on me. I was Sizze na ssente. him after I left here. Badde njagala kuyita wali ku ATM nfuneyo ssente. Just bring me some when y'all come back, all right? I mean, Anti bw'oba okomayo ondeeterawo paketi bw'oba okomawo ondeeterayo We paketi. were supposed to, but for what? Mukale nandikomyewo naye tulwadde nti ate mubadde mukoze muti. Mwayinza obutakomawo good. ng'onyumye bannange. Damn good. Thank you. Kwani weebale kusiima. Just talking. You were saying we're supposed Mubadde mwogera biki? but 1 second. I have. Munsonyiwe mweno nno gikwata. Anita, I'm on the way. Anita ndi mu kkubo nzija. Probably 10 minutes. Mu dakiika nga 10 nja kuba nkutuuseeko. this Anita, I hope Oyo Anita is at the restaurant we're going. kansubire nti akola ku restaurant gye tugenda okuliira. Yeah, about that. Ku nsonga eyo I'm sorry, but I have to cancel. onansonyiwa naye ngenda kusazaamu. Waliwo ekiguddewo. No, you're not gonna come up in here. Togenda kujja wano Me, I've been nga nkwetegekedde onzanyise. And that's what- olunaku lulamba ntumaze neekolako. Hey, you look. Akuzanyisa sikuzanyisa nzikiririzaamu. With me. Oba oyagala tugende ku kyaki obera ku kyaki. Mommy, you hear this, boo? So what you telling me? You a preacher now? Kati oyagala kuŋŋamba nti oli mubuulizi. I'm the preacher's son. Nti andi mutabani wa mubuulizi. And the reason I have to cancel, Era kyenvudde nsazaamu. run bingo tonight. Nze ngenda okuddukanya bingo ekiro kya bingo. Something better than that? Yiyayo ekirala bw'obeera olimba. Damn fool out of here before you make a bigger fool. Teweefula wano ono mugobe nga tannakusiriwaza ku kisingako wano. Get out my house. Fuluma muno I fuluma. think I'm lying. Come down to Olowooza nnimba. Ministries and Jangu ku First Jamaican Ministries olabe. All right. Now I don't owe you nothing. Tokyamanja n'obusente bwe bwansasulidde bwali ku gulesale bwobwo. Genda mweyagale n'anitawo. Gw'obadde okubira essimu. Njagala weetegereze ennyo. really sorry. I know I'm late. Listen, my sister was supposed Nsonyiwa okkeerewa. Sisita wange yandibadde abeerawo. Naye tasobodde. Tugende maaso tuzannye. Hey girl, what's up? I'm just getting to work. I thought you Kwani gwe kiki? stayed. Leero mbadde manyi olina kuba ku deeti. Wait. So Linda ki ekyatuuseewo ati? So all this money I spent getting ready for this date, this is Sente ze nayonoonyo genda kweno deeti sebo ono gayi n'asazaamu deeti. working at a church, Simanyi akola ku kyaki. game tonight. Mwalinayo akazannyo bakayita bingo. 39. Eni 39 The more did not have bingo. anti sisitamu watabadde na bingo. We know some lying asses, and I never heard of bingo before. Ayinza okuba talimba nze bingo sigiwulirangako. Yandibanga ayogera mazima. Tosh, I'll see you later, all right, girl? Koni nja kukulaba edda. Mbu muntu kyalimba n'alimba ekintu ekitamanyiddwa. Yandibadde alimba kyomanyiiko. Ayinza okuba talimba. Kaakati Tanisha n'ayagala akwate kuba agenda ayitayo ddala akakase. Ku First Jamaican Ministries Church mu kitundu wano. Can I help you? Tukuyambe ennyabo. Yes. Hi. Ennyabo. Oli otye? Is there someone by the name of Dante? Waliwo omuntu gwe bayita Dante ng'akolera wano. Omwegamba. You are? Gwe gwani ate? I'm sorry. I'm his friend Tanisha. Nansonyiwa. Ndi mukwano gwe Tanisha. Mother? Ye gwe nnyina. I can see where he gets the... Wama kyava annyirira nkulabye naawe onyirira. I'm not his mother. Sinze nnyina. Tobogolera muwala gw'otamanyi sita. Wamma Dante wooli wali. Kati waliwo wano ebiwala by'omu kyaki ebyagala Dante. Ate nno kino kifumbo. Naye bwe kiraba nga waliwo Tanisha ne kitandikirawo okumuziimuula. B7. There we go. Somebody. Bali mu kazannyo. B7. B7 wali walina B7. Abayita B7 B7. n'alengera gw'ayagala. Kaada akazannyo katambula bulungi kwolwo. You really do work in church? Kumbe byaddala okola mu kyaki. Oli kikuba akafaananyi. For how I am. Ndowooza kati wanyiigidde. I probably wouldn't have believed me either. Engeri gye nakutabukidde ko ne bwe nandibadde nze sandikiririzaamu bye nayogera. Accept it. Naye weetonzi tulina okwetonda kukkiriziddwa. Very cool. Tuli kuulu kati ntuli very cool. This is the house of the Lord. Waaye ne nnyumba ya Katonda. Some respect. Mugirage ekitiibwa mu nnyumba y'Omukama. Dig it. Aludde kozi. Bano baleke bokka naawe. You're gonna get home and watch the 700 go. Oni ffe
today katulabe 700 guard. We can't leave them. Tetuyinza baleka bokka. We got the key. Ono yalina ebisumuluzo ajja kusibawo. We could, stay until everything's like. Tubeerewo paka lwanaasibawo. I got it. I can handle it. Anja kusobola okukola buli kimu. Yeah, see, he got it. Nja kusibawo Anita nti agambye kati nno bba Anita mulema ndowooza Anita kyava ayenda ate na Anita ayagala kwesiba ku mutabani wa mubuulizi. Okay. Bishop. That's Anita. Yoyo Anita gwe wabadde okubira essimu. Gwe mukola naye nti yoyo Anita. How long have you two been screwing? Banga kinga mweyagala. Na Anita? Kikyoyogerako. Obvious. Kyeraga lwatu. Bad. Omukazi oyo akufiirako. I see it as her husband. Bwenkirabye bawe yekaya atakimanyi. Naye mweyagala dda. Around for a little bit. Kale namwagalako kaakati. Nene nenkimenyawo. Nekigwa. Help you keep it off. Oli bw'onaafunamu nze nja kuyambira ddala okiggirewo ddala. Kiri kiti ekyo. Let him use. Gwe. Do it again. I like that. Kadde mukaako. You know what? We missed the point. Omanyi nti pate yatusubuje. Too late for the rest. Babadde ne poultry pate. Naye ngenda kutwala tuleero obusita. Called my job and told them I was gonna. Nabadde nakubye ku mulimu ne mbagamba mbu ate leero ngenda kukola. If you're free. Naye ku Monday bw'onaaba tolina byakukola. Give you a ride to work. Kati kankutwaleko kale ku mulimu. Kyakabi. Boss is kind of Ne bossi wange mutumbaavu. like to mix my personal life with. Saagala bulamu bwange buli personal ate kubugattamu bya mirimu. Mpozi nga nkutegedde nnyo. Okay. Kaagana ssebo nomulagirira gye kakolera. Kati gye kasula waliwo abalenzi abaagala okukakwana. Kyokka omulenzi oli akasindikira zi message. Bwe sisobola kujja mu birowoozo era ng'olw'emmande ndulinza okukamala. Nako ne kamuddamu munange nange ndulinze era ne ludde okwewulira bwe nti okumala ekiseera. Bano abaali bakwana bo ne bavaawo. Kati WhatsApp wabona kagenda otuuka ewaka nga mu ruumu yaako waliwo eyabadde ayaza. Ebintu byonna babimansiza. Kono no maama. Nedda. Watute sente zange kali kazikweka mu Bayibuli. Sebo kasalamu ennyiriri ne kakweka mu sente. Kati maama aleeta abaniga. Nze mbagulidde temukayana n'abagulira enjaga. Ku sente za muwala we. Konte wetaaga ezo zonna sente nnyingi. Minyeeza $. Obadde omanyi nti nzi sevinga kusoma. N'oziguliramu bakwano b'enjaga. Beekyanga. Maama enjaga gye baayiwa n'agikombawo. Agyagala olwagala. Emusingira embaga etanyumye. Nze maama wo. Agade bw'oli maama wange lwaki ompisa bw'oti. Maama ayagala enjaga osinga ekirala. Twadda wano. How you doing, man? You good? Odota musajja oli bulungi. So what did you think about my sermon yesterday? Okubuulira kwange okulabye otya? Obuulidde. I thought it was about me. Obadde nga abuulira ku nze. It was about you. Era mbadde mbuulira ku ggwe. I'm sure you think so. Nkakasa olina okulowooza bw'otyo. Hey, what you doing for dinner, Don? Olweggulo ogenda kukola ki? Kuba muwala wange agenda fumba ekimere. Got a little company coming by tonight. Ani naye abagenyi abagenda okunkyalira. Oh, you're a mess. Wabula wayonooneka. Well, I'll let you sprinkle some water on it. Wali n'omugenyi nja muleeta otugatte Is anybody I know? mugenyi kyogamba asabira mu kkanisa yaffe mumanyi. I'm gonna pray for you, son. Wabula ngenda kusabira mutabani mbwe omugenyi lumu nja muleeta otugatte. Omuteekeko amazzi ag'omukisa. Okay. All right. I'm gonna catch up with the bishop. Ati kamala ogenda okulaba bishop waliwo yatambula awo ne yeeyongerayo. Weevulandirwe yino liri gwe nkuyambe. Yeah, I was Ennyamba doing free Friday night. ku Lwokutaano n'aba n'ebyokukola. Beyonce concert. Nina tiketi za konsati ya Beyonce. Ate walinga oyagala bbiyo. Stop. Mpowa. Interested, don't you understand? Nagamba saagala mmanya tewakitegeera. You got it smelling mighty good in here. Koni Katonda watte effumbiro nga liwonyanga ggulu lyonna. It's tempting, but I'll wait till the... Tolyeko kodi emmere ekema naye kanjirinde ku mmeeza. Reverand ye taliira mu ffumbiro nga bishop. Mwe bagundi. Gotta get out of my kitchen. Kale mwena munviire mu ffumbiro. Oh. Shoti gw'obireese olabye. Man, God put you in, boy. Maana beera muleeni Katonda muyinza kussa. I heard my assistance was required. Talk to your Mpulidde onneetaaga nkuyambe. Well, apparently it's mutual. Mukwano gw'abadde annyiiza. Daddy, that he's about to leave. Kwani mpulidde bagamba nti agenda. nothing. That's the problem. He won't take no for an answer. Mubadde kiggwe naye koni tewali naye namugaana kyokka takkiriza. That you're seeing somebody. Koni ati alina obujja kuba yamanya nze nina kaggaalo kati naye ayagala afunemu ggwe. Made this wonderful meal. Muwala wange afumbye ekimere kino. It's our wonderful family and Okiwa omukisa today. ne famire yaffe emmere neetuwa amaanyi Amen. nga tukuŋŋaanye wano olwaleero Mukama. Amiina. Deacon and Anita, so nice for you to. Dikoni Anita n'Anita mwebale kujja kulya naffe. You hardly touch your candy yams. Gwe nga tonnaba kulya ku mayuuni. Little candy yams. Wayagalanga nnyo amayuuni. Dante. I'm good, Bishop. Ndi good Bishop. He's probably just pining over that girl. Alabika alowooza kali akawala ke yabadde nako mu bingo ekiro kyajjo. Kawala ki? Cute first lady. Kabadde kaakabi nno first lady.
I don't know if I'd be bold enough to wear. Neze siyinza kwambala nga bwe kabadde kambadde. Kids are to death. Abaana b'ennaku zino They need to show skin. baagala okulaga sikiini. That right now? Si bwe kiri Donna. I guess. Wamma kirabika bwe kiri. Dad. Taata. Use your Pa ku bisumuzo by'emmotoka. just to study. Njagala genda wakeisha kusoma bitabo. Gye biri mu ffumbiro. Favorite guys. Nansonyiwa okubaviira nga tulya naye ngenda ku college course. I'm happy for you, Dante. Kyokka Dante nze nakusanyukidde. You were all. Engeri gye mwegudde mu kifuba n'akawala kali. They was just showing a little Woni affection. just yabadde akalaga nti kakwano ke. That's the right word. Wamma ba mukwano kyekigambo ekituufu. Mu kyaki. Bituufu nga mwe biragira omukwano. Tekiri nga bolowooza maama. Nakabaddemu kaliito kiss just. Wayne, don't Shalini. bother by that. Tekikuteganya. Person who didn't think it. Omuntu atalowoozezza mbu si bibi. Deacon is. Yabadde Dickons Brown. Hey, Ekiki. Deacon Brown was there. Dickons Brown yabaddewo. Entire church. Kitegeeza kati ekyaki yonna ebimanyi. You know, some of the sisters were acting a little funny. Kyova olaba abaana babadde bava okusaba nga bonna beekuba obwama olwaleero. I talked to Deaconess. Dickons Brown namugambye. Taking care of. N'akikolako aleme kisaasaanya. Here is. Naawe wakitegedde. Everyone knows. Kitegeeza kati buli muntu akimanyi. Thank you very much. Mwebale nnyo ate oba. Don't make a big deal out of it. Tokifuula nsonga. I don't want to calm down. Njagala okukkakkana. Knows better than this. I mean, who Dante lwaki otuteganya? know her? Mukazi I kyoli. mean, is she even a member of the? Tumumanyi memba wa kyaki eno. I met her a few days ago. Ko namusinkana ennaku nga zize eziyise. Right, you carrying on like that. Oh, have you lost your mind? Naye kati wawunze. Son, you know, Mutabani olaba. the way a woman presents Mukazi engeri gy'ayambala kiba kikulu. also a reflection on you. Era kiraga empisa zo gwamukwanye. Dante, Ko ntaatawo mutuufu Dante. by your side is a necessity. Mukazi ow'obuvunaanyizibwa kikulu nnyo. Agoberera empisa n'obuwangwa. I think I did pretty. Nalonda bulungi. Yes, you did. Owange temumulaba nti walonda Bishop Wamala. To the right woman in your life. Era tunyemu ku lw'omukazi omutuufu gwe walonda mu bulamu bwo. Haleluya. Ere tuvaayo. Twaddako mu kimansulo. Nga kikutta akati wano ku bbali. Wulira omuziki. Kati nno shoti akwana Donna. Kali kadona kasisita ka Dante. Ate shoti. Tava mu kimansulo. Kwani mulabe wuyo omugala goshe. Ne baleeta akapya. Wabona ate akapya kajja ku stage. Kano sike kademu Dante ke yakwanye. I thought everything she knew. Kanyiriro kamala. I just fell in love with you. Shoti yakalaba daka katonda watunziseemu okudda mu laavu natene. Mbwafulinze ni laavu again. Alabika akagaliddeho. Ono shoti alabika ne mu katale k'amawanga amagatta agulayo. Kati nono ke yakwanye akeera kaweereza message. Kakola kiro kannyoka ku makya. Wasizo tya beautiful. Siyinza kulinda. Jukira bateese okulabagana ku Mande. Lodi akeera kajjuza. Mulwe Mande kati alulinze. Alulinze nga mbaga. Message ziringa message. Bade kamwesunga bambi nako. Kali kasonda sente kusoma. Mama wako nazinywamu enjaga. Obulabe kaba kali kazijja mu kimansulo si kibi. Bond and be together as a family, Lord, and me. Webale katonda tukuma wamu nga family. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Era tukituyamba okwongera okukolagana y'ensonga lwaki tusaba amina nti amina. Yeah, I'll take a white Zinfandel. Bampezinda fel Hennessy on the rocks, please. nze njagala Hennessy on the rocks. Man's dry. Batumya byakunywa. Batumya biri bye mutabanyi. Oh, You okay? oli okay? Yeah, I'm Auntie. really good. Mazima ndi good. This is the most Bannange amazing place I've ever been. sibangako mu kifo kya kyewuunyo nga kino. Going to Red Lobster. Nabadde manyi ontwala mu Red Lobster. Do they have lobster? Abantu balina Lobster. Do you willing to bet it's red? Kyensibako era eri ready. We're good. Tuli good anti oli funny. No, I do. I feel like I'm in a movie. Saagala nkulimba empulira nga ali mu firimu oba ekirala. If we are, Oli bwe tuba tuli mu firimu. you're the star. Mpozi nga ye gwe sita waayo. I'm the star. Nga yenze sita. Beautiful. Anti oli beautiful. Olukinga beautiful. Baada ya Lobster ne bamala ne bavaayo. N'akaleeta ku nnyanja. This is really nice. Kagaba ne kino nga kiri nice. Too nice. Kiri tu nice kisusse ku kya nice. Close to me. Kitegeeza ki ekyo? I don't know.
simanyi kye kitegeeza naye Waiting for someone to wake me up, you know? kuninga ali mu kirooto banninda muntu ankoona kanzu okusenda ndaka bino ndoota birooto si bya ddala okufuna kyali. Who are you? naye gwani mazima wavaawa Where did you come from? It's like kyentegeeza bakuzaalawo get the church and everything. okola mu kkanisa na buli kimu It's me like kyokka ate enkuba ya kiisi oyinza oga olivijje ebintu byonna obimanyi ebitasuubirwa abantu bakola mu kyaki kubimanya A guy that just likes you for you. kono olabika tofunangako gaayo akwagala nga bw'oli. As far as the church thing goes, it's just a job, you know. yaga ebya kyaki bitwale nga just mulimu Rewrite of it or anything. naye nga saagala gukolera ddala mu bukulu. the pastor of. taata we yesi ye pasita wa kyaki eyo konti ye What's he gonna think about that? anaakirowoozaako otya nti gwe toyagala kudda mu bigere ebyo. You should ask him when you meet. kondi bw'onaaba omulabye osanga onaamubuuza About that Wait a too. minute. ate mbadde nkirowooza Want me to meet your father? mbw'oyagala nze ngende ndabe taatawo Yeah. ye Tonight, si leero kale I want you to meet both my parents. naye nga njagala bazadde bange bomboyo balabe. Okay. okay I don't know. simanyi I mean, I don't do parents. nze sisinkana bazadde ba mulenzi ankwanyi mangwa I met your mom. maama wo nze nga namulabye It's my point. naati kyeggamba For now, huh? byawunzise bitya Throw you out there. teyaŋŋambye nkugoba ewaka teyakutabukidde kanange simwalagala babazadde anti tanisha labayo Supposed to say this on the first date. kino sirina kikugamba ku lunaku lutusose genda ku deeti naye mwana nkufiiringa Really feeling. ebyagala nkufiiringa koko Problem. anti kyekizibu Because kubanga nange feeling you too. nange nkufiiringa ani amufiiringa yoto bannange raba kintu kya nisha ne dante tanisha ne dante kirabika ate ekyo kiri mu aigiya kitabukiddewo nga bakakitandika butandisi kwe kaleetako So, kati come in. toyingire My mom's not home. anti maama taliiyo maama alina abaniga be wiikendi nga zino Yes. baali kumane konti ye But what? naye ki Some things are worth waiting for. koni waliwo ebintu ebimu nga bw'obirinda oba tomaze biseera You're telling me you're not coming in? kyogamba togenda kuyingira waliwo abalingiza nno Spend stupid money on a lobster dinner and expensive champagne? wayonoonye ssente ku lobster dinner ne champagne ow'ebbeeyi n'ogamba togenda kuyingira kiki Am I missing something? nina kyembulako There is no catch. kyekigaanyi koni sinnakugaana Think you're special. era nze ndowooza olina special Come in. naye bwe naayingira I don't want it to be because I spent a little money. saagala nkikolerwa kubanga nakwononeddeko ssente nti ate kati mbeere nga akuguza obuguzi Because right now, anti essaawa zino I don't know if I should feel special. simanyi oba neewulire ng'omuntu ali special oba nga gwe bagaanyi olinga gw'ogaanyi If I were you, senga mbadde ggwe special. nandironzeeko kyakubeera special Definitely. definite tanisha yeefunidde dante naye ate dante aliko anita nno omukazi mufumbo naye nga baawe mulema kati yali abalingiza era yavaawo tasanyuse I'm telling you, like, at the end, kubuulira nothing happened. sebo bwagenza okuggwa nga tewali kyakozeewo It happened. tewali kyeyakozeewo twalamu omuli Can't handle no type of business. talina bizinesi yona gye yahandolinza ekiro ekyo At the end of the night, byawunzise forehead, and that was it. yankubye kakisi mu kyenyi ne kiggwera Grandpa, I kiss you on the forehead? nga jjajja wange batera okumba kakisi mu kyenyi I was thinking maybe he's just, you know, a little dip. nendowooza nti oba nti kinti musiyaga I might sizzle your. twala muli kino ekyokyo enviiri nja kikwokya ettama kano kabugandi oba musiyaga nga tayagala bakyala After your work, we used to eat cereal every day after school. emirimu gira kajja kaluubiridde olaba okeera kulya siriyo nga bwe twakolanga nga tugenda okusoma Can I ask you a question? kinjagadde kukyusaamu kana yembeko kyenkubuuza onesisita wa dante dona I don't know if a guy really likes. naye ddala manya ntya nti gayamatira ebya ddala nga ddala njagala byalaali ku ekyo He makes you a priority. akufuula ensonga If he really likes you, bw'aba nga akwagala bya ddala you on time. alina okuba nga akulowoozaako buli tayimu He'll find out a way to era alina okunoonya engeri know that he's thinking about you. kyateekeddwa okumanyisa nti aba akulowoozaako buli tayimu He's told me that, and I'm still oni not. kati ekyo baba kiŋŋambye emirundi naye ng'era sikyekakasa Watch his actions. genderera ebikolwa bye Guys, we bagayizi say a lot of ish. Is he walking what he's talking tutera okwogera bingi naye byayogera abiteeka mu nkola into you? Like, kuba ddala bw'aba akumatira nga bw'ayogera nti he akumatira doggone sure you know. alina okukakasa nti okimanya
You okay? Okitegeera awokinga the talk. Okay. Oba akoma kutokinga nenga tawokinga that talk ateeka ebikolwa byayogera mu nkola. I wasn't getting on the mind anyway. It's going to direct you to a bowl in the kitchen. You're not fun. Kuwe kusiriyo nti saagala taate nambadde sigenda kuwa zange badde ngenda kulagirira mu firiji gye ziri. No. Well, somebody not. No. Waliwo akonkona. We don't care. It's probably them. Saagala bakonkona. Some stolen merch. Obo batembeeyi. I don't want it. Baagala tuguza bibbe nze sibyagala. Ain't fake Louis, fake Chanel, whatever. Batunda ebibbaabo. I need it now. Nze mbyagala. See, act up. Owange lindako nti nze mbyagala. Playing too much. Batembeeyi bakonkona wano ate batunda bibbe. They sold you some flowers. See, I told you. No. Tebagusizza ebimuli kooni anedda. Me? Babisindikidde ggwe byange. Homeboy, it's not gay. Tereka omusajja wo sigge. Didn't I try to Zisaka nagambye si musiyaga. look at this? Panira bakampandiikiddeko gaalo. Stop thinking of Siyinza kulekerawo okulowooza. if you're free for Sunday dinner with. Panange ku Sande. Oba onaabafiri ne tulyamu. Hey, yo. Agenda kusasulira rent mbu balyemu ne rent. No. Oni rent. To meet his parents. Ategeeza kusinkana ba parents be. That's bad. Kyasazeemu n'agamba rent. Ayagala osinkane ba rent be. Mulera kano kali kagati ng'ofunye oyo akusasulira ne rent. Ebyo bye baagala. Agati ayagala kumitinga ba parents be. Kandi omusajja wajjukira taata we bishop bakasente liriwo. What do you want? Oyingidde wanita. This is how you keep in shape? Kumbe woti bw'obeerero n'osobola okubeera mu sheepu. Since you are Kati njagala kumanya. parading around town with this girl. Kati engeri gy'ozunga n'akawala mu tawuni ne buli wamu gonna. Life. Tukitwale nti ke koyagala mu bulamu. Nze tonjagala nganako. Ke kalaavu yo walayifu. Tonjagala kalaba banne bwamuli wano. Simanyi oba anaamuwona. Ono Anita yazega wali. Alumbye olulumba si malumba. Kodi Anna kwagala. I did love you. Nali nkwagala ebya ddala Anita. I'm also not the kind of guy that needs to Naye siri kika kya mulenzi. fall on him to let him know it's time to move on. Bwe ekizimbe kisooke kungwira ndyoke ntegeere nti kati oyo omukazi muveeko w'abandi. Come on, people were starting to talk. Ate abantu baali batandise otwogerako. Both know that Nze nenfumbirwa bategeere nti ndi mufumbo. you be with a woman that was 15 years. Maama oyo tagenda kukkiriza oyagala mukazi akusingako myaka 15. Kyo nakyo kimanyi. Bwamusingako myaka 15 ko ne kirifa ne wafumbirwa. That time we spent together. Abantu baleke twogerako. Know me, huh? Obudde bwe tweyagala wawunzika tontegedde tonjize. Nze bwe mba nali nkwagala. What a fall for us. Nandirwanye. Maama nga tayinza kunsalirawo n'abantu byeboogera tebinkwatako. Nanditaddewo olutalo tusigale nga tweyagala. Married that guy for money. Ne wafumbirwa oli gaayo olw'okuba alina mani. Kati gogamba nti wali toyagala batwogerere. Abeeyogereze bakusuuza akayanziko. I was taught that if you can't marry for love, Kwani nze nakulaba nsomesa nti batasobola kufumbirwa gw'oyagala. marry for money. Fumbirwa alina ssente. Olemerera okufumbirwa gw'oyagala if you can't marry for love. It's disappointing to hear you say that. Marry for money. Kwani nze nzigwamu n'amaanyi bwe nkulira ng'oyogera ekyo. Especially when you could have had both. Kuba wali osobola okufuna byombiriri n'ofuna ofumbirwa omuvubuka ng'ewaabe balina ssente ate era nga n'okwagala akwagala naye wapapawo kati nze ebibyo nange byaggwa sebo dante yalemera kino kiyomba munakola byo paradinga n'akakazi mwetoloola tawuni nokati ke kalaavu ovuyo walayifu Values in our community. oli naye ddala enkolagano ya famire mu kitundu kyaffe yabaali Family values in this country. mu nsi yaffe tetukyalinamu omulamwa gwa famire. Family values Family values have gone to hell in a handbasket. ziringa ze bakasuka mu geyeena ng'ate bazikasukira mu kasero. Our political leaders. Twetaaga abakulembeze abapya mweno community bannabyabufuzi nga misayi mipya. Bishop azze kubuulira ayingiridde ebyobufuzi. I'm here Ndi in wano front of my church family maaso gammwe abakyaki famire say that I am running for Congress. nga nze bategeeza nti ngenda kwesimbawo okubeera congressman wammwe. Yabagamba nti am running for Congress. Endulu neevuga. Weetegereza oli anti sisita. I thought that was you. Ndowooza zaayo ggwe It's just one. kino kikutegeeza gumu. Stay away from my man. Nviira ku basajja wange. Your man. Musajja wo I met your man. musajja wo namulaba Man seems nice, alabika wakabi nayisima but I prefer mine. zo wange njagala nga si mulema era siyinza kwagala mulemawo. You know damn well what I'm talking about. Oli gwe njogerako omumanyi so oli gwe nafumbirwa Well, if he's your man, koni kati ono oba wuwo why is he spending all his time? lwaki ate obudde bwabubeera nange
Listen. Gwempuliriza. You need to get Ekitali gwayita beach. Atajjukira gwaliko naye mu mansuzi. Era naye tasibazi kwe. This low class heifer she. Bane malaaya eno. Kulabe bwe badde yagala okoseka enviri yita poliisi. I know you started us. Gw'obitandise. Nakulabye ng'omugoberere n'emmanyi. Nze mbadde nzize kufukako nikankubuulira alaali. Bishop doesn't like messiness in his Bishop tayagala bantu baleeta ddalu mu church. Ne bbaawo naye bw'anaabimanya. Really? You need to go there? Ddala oyagala tubitabule ne bbaawo amanyi. Didn't think so. Sirowooza nti oyagala tubitabule. Ajja bagoba mu church bishop tayagala bacyankalanya church service. You must be Tanisha. Oleka gwe Tanisha. Yes. Oni yenze Tanisha. Dante told me to look after you. Dante yangambye nkubeereko. His sister. Nze Donna sister wa Dante. Oni nsanyusa You're okulaba. her. Listen. Thank you for Bade weebali kyonkoledde. People are concerned about gentrification in the neighborhoods. Kodi abantu baagala nnyo obwa jento mu kitundu kino. Their businesses. I've decided to throw my hat in the ring. Kakati ntaddeyo omutwe gwange mu ring. So you're Genda kwesimba ku wa congressman. My sister talking too. That's my girl. Why my man is giving up his players card? Musajja waffe Ffitebo Kano ke kakujja ku bwenzi. Be my Best friend. Ono ye shoti nti best friend we. Every day. Obeererawo buli lunaku. Well, nice to meet you, best. Sanyusa okulaba best friend wa kyali wange. You know, it seems like Naye from somewhere. onfaananira nga gwe mmanyi. Kumbe yakalabako mu kimansulu. No, definitely remember somebody like you. Senga nakulabako senga nkujjukira. y'all from the same neighborhood. Yeah. Kuba mwakolera mu kitundu kye kimu. Same neighborhood. Wamandooza same neighborhood gye nakulaba. Hey, go on. We're gonna be late, so I gotta get Tyrell and. Come on, I gotta feed these too. So Okay. I get what you like, big dog. Tujja kugwako edda. All right, Indeed, nice I'll to catch meet up with you. y'all later. N'abagwako edda. Yabagirawo essimu. Alabye nga keyalabako. I think one of Dante's friends recognized me. Kandi mukwano gwa Dante alabika yanteebye. Or his family to find out I work here. Saagala ye ne famire ye bakitegere nti nkola wano. I do. Koni okola mulimu kubaawo. People always trying to judge and then tell people don't judge. Abantu ba church baagala okusalira bannaabwe emisango. Ate bo tebaagala kubasalira misango. Girl, are you crazy? I can't do it. Oli mala lusinza babuulira mazima. I'm gonna have to quit. Guno mulimu ngenda guvaako nti katojje wezisoma. The money that your mama took from you, how you gonna Ate sente zo maama wo ze yatwala ogenda zizzaawo oti. Nze have simanyi. to figure something out? Ngenda kuyiiya kye nnaakola naye si guno mulimu. Abantu ba church basalira bannaabwe emisango. Naye bo tebaagala basalira misango. Mukazi wattu agamba amansula wabula yanoonya sente za kusoma. This is it. Kuba maama we yavaako. I'm so glad you can make here. Ane nsanyusa ekkoze bannaawe. Nsanyusa okulaba ewaffe. Yes. Well, my mom trips on a regular, so Maama wange yekyanga personal. kyonna kyayomba tokitwala pasono. Say something to me? Kikyagenda kwekyanga n'olwaleero. You know what? Manyi obutamu ekyanza teekako akakooti kano. Serious? Tayagala bantu bambala nga balaga sikiini. Let's get that. Arm in there. You dressed now. Let me get this hair for you. There we go. Nviiri kanzikutereeza eno. Much better. Cool. Let's Mbwawo nno. Not really, but Oli ready? here, so. Koni si nnyo naye ate nazze. Kale n'olw'ensonga eyo tugende mbalabe be nnina okulaba. I want you to meet Tanisha. Tanisha, this is my father, Bishop T.K. Wilson. Anti sinkana Father T.K. Wilson kye kitange. Nice to meet you. Sanyusa okusinkana Bishop. Charlene Wilson. Come on in and sit down. Meet you, Come on, First Lady. Sanyusa okusinkana First Lady. Koni tuula butuuzi. Ono seba tijamukwata mu ngalo. down and eat. Mutule wansi tulye. Dante, will you do the honors of blessing the food? Sooka otusabire emmere gye tugenda okulya olwaleero. Dante gwe batuma okuza. Ono tebamukwata mu ngalo neera. God blessing us with this food. For Kitaffe omugulu tukwebaza olw'emmere gy'otuwadde olwaleero. prepare it as well. Those are my mama's hands, Lord. And we just want to thank you in Jesus Christ's name. Tukwebaza mu linnya lya Yesu Kristo era nga tukusaba. Amiina. Thank you. Anti weebale. Wonderful. Thank you, darling. Weebale nnyo darling. This is really good. Mmere ewooma eno. Weebale darling. So, Tanisha, Kaakati Tanisha. where are you from? Ewammwe wa? I am from the projects. Nviira mu project. Familiar? Of the King oba omanyiwo. You parishioners from. Tulina abantu abasaba nga baviira mu kitundu ekyo. Project ze zibanga ghetto. Familiar with Sister Wilma Johnson? Sister Wilma Johnson omumanyi? No, sir. Nedda ssebo. I don't think I do. Maybe you know Sister Betty Dumps. Ate Sister Betty Dampson. Either. Tinaye simumanyi. Tinga bava mu kitundu ky'ogambye gy'obeera. But Sister Dumpston is raising a lot of. Ate Sister Dampson baga nti yakoze nnyo erinnya mu kitundu ekyo. No, right? Siye saamumanya. Is that
Why? Eyo nga nkulabanga gwe alina 3 ku mabeere. Yes, ma'am, I have. Munange yeyo. Nze nina 3. Emu eri wano, endala eri wano. Endala eri eno wansi sigiraga. Wa 3. Kale nze bwe nakulira. Banenga bamalaayi. Nga be baba ne 3. Kali ni bino sibe biseera we wakulira. Tuli mu biseera bya njawulo. So Tanisha, do you have a church home? Tanisha, wamu muyina church. Sir, I don't have a church. Ate tuyina church ewaffe. After hearing you speak. Nebwe nawulidde ekigambo kyo. Oza ngenda kwegatta kweno First Jamaican Ministries. Thank you. Wano olugirwe kalesa lwe balugule. Wonna wejjiraga ne mwebale. The first intelligent thing. Ate oba oyogedde ekyamagezi. Kyenakasosa okuwulira ekiro kya leero. No, really, no. Kubanga bannange sandyogedde bubi. Looks like it. Nabira ddala omwoyo ogwetaaga okulongoosa. That he who was without sin Bagamba cast the first stone. atakikolangako yabasooka okukasuka ejjinja. So, dear, Timukwano. did you know that Dante obadde okimanyi kyagenda kusoma University School ku Howard University School of Divinity. Yes. School of Divinity. Told me you wanted to be a lawyer. Nze nga wangamba nti oyagala kubeera looya. Lawyer? No. Katonda muggulu apaana. Talking about. Kyekogerako kano. Well, Mom. Kwani maama mbadde nkirowooza wano bamufunira ekifo ku Howard University School of Divinity. Wabadde olowooza nga kyekikuyingiddemu oba kivudde ku Kano kamalaaya kano koolese n'ewaka nze bampita malaaya nsimbula eki tekyetaagisa Dante kino Dante alina okiwulira bawala abalungi bonna bali mu kkanisa n'oleeta Kano kamalaaya ne gwe wasoose okyogera nakiwulidde Dante kiri oke Donna sanyusa okuddamu okulaba Bishop webale kunnyaniriza First Lady nti wanjidde amakago gakabingalabe ale senga tusoose ne tusooka twemanya kuba tulina bye tufaananya fembi mutabani gwe tumwagala kyandikoze amakulu ne tusooka twemanya ankutwale kwakiri oke sooka omale okulya ne famire yo nja kutambulawo saana ndwe mukubo kuba n'ebyokulowoozaako nina bingi Dante genda omufuna omuwala First Lady bamugamba wetonde tiseetonda maama oli mukristaayo kiggwe maama mukiki oyogerako ate goddamu bwotyo nti nze simumanyi kuba ndaba siyegwe omukazi eyankuza yali tavuma kumanyira abantu bwatyo kyova olaba abantu mu kyaki bakutya naye Katonda akulimu ali luddawa bamubuuza naye obukristaayo obukuli luddawa maama talaga bwakatonda bwankuzeewa nze ndeka ate banange sonyiwa nze ekyo tekikiikirira nze kuba nze ndi wano naawe maama kyolina kyayogedde tekikiikirira nze nkwagala yingira emmotoka nkuze ewaka maama asobola okwogera bingi naye tebiripuresentinga nze ndi wano nzeakwaga maama yakayitirawo ka Trump nkucwa akani ani goyite enkochwa mukazi watu kituufu azine ebimansulo ate bano family tebannakimanya naye alina ensonga ze sonyiwa byonna ebibaddewo era ebyo byonna ebibaddewo saagala bitwononere kino kyetuyinawo nga kiki kyennyini kyetuyinawo wano tuyinawo ffe as tolaba nti twerina kati kyonna kiri ekibaddewo kireme kutwononera kino ate kyetulinawo ekyo kyeyakasaba bakwate kubo ne bagenda maaso maama wafunye obuzibu maama kakati ate kakazi katujjukira kabeera eno mu ghetto nga maama wako poliisi emukimye mundeka mujjako ebikamera baagala muteka kataliko nfuufu kati kamera ziba tezivaako mujjako ebikamera odiyitawo tujja kutwala muto olabye nga bamutwala nti kyaba charod services bagambye omuteekamu ssente za buli kimu naye nga tebawuliriza kati maama bamututte n'omwana omuto Donna netaga okwogerako nawe of course nenze mbeerawo wooyagalira naye Sister Susan osanze agenda Sister Susan si bwe kiri waliwo dikoni wa kyaki akyaza abayimbi b'ekkwaya ya kyaki bonna ewowe nja kukulaba edda bambi oba bano balokole ki Donna ye muwala wa musumba naye bano banyimba mu kwaya
watono diko nibo n'abakyazi ewaka. I told you this was gonna happen. Why wouldn't namanya kino kijja kubeerawo. Lwaki wali tova ku njayi? Bana yo nansonyiwa. Nyamba munnange. Onzije mu kkomera. the bill is only $1,000? Bagenda kunsaba olukomero lwa $1. I know. Okuneeyimirira. Manyi obadde osevinga ssente. Tanisha. Eno etonyi. Get that you smoked all my money up. Olabidde musebe zange zonna wazigulamu enjayi. Are you crazy? Oli mulalu tugamba dda nti akuwe ssente. Akwagala asobole okukolera buli kimu. You got to get me the hell out. Naye ng'olina okunzijja muno mugamba omulezi gwe dda nti akuwe ssente. Yaba akwagala kiki kyatakukolere. Weeraba maama sijja kukusobola. I will put some money. Ngenda kuteekayo ssente. But that's it. Komisare yo naye kye kyokka. Get Tyrell to even come home with me. Kubanga ngenda kutoba okugjayo muto wange. Nina kukaayana mu kkooti okumumpa. Tarairo oba banamumpa mu kkooti simanyi. Maama yeekyanga wozanzire kuzaala ndekootya mu kkomera. Woni ne Tarairo bamututte. Omwana abadde abeera mu maka omuli enjaye. Ngera ne maama aginywa okamala. Tuyinza kuleka mwana oyo kuddayo mu maka bwe gatyo okubeera na nnyina. Mulina famire omulala yenna asobola okukuuma omwana oyo. Koni ye. Tanisha Jones. Abadde asaba bamuwa omwana oyo amulabirire. Lwakuba ekyennaku ate Tanisha Jones kadde kano talina mulimu. Ekyo kitaddewo obuzibu. Nsaba olukusa okubaako kye njogera mu kkooti ow'ekitiibwa. Dante Wilson. Nze Dante Wilson. Church activities at First German. Director wa Church Activities. Ku First Jamaican Ministries. Yes, ma'am. Mutabani wa Bishop ntiye. Miss Jones has recently Muchala Jones for one of our twamuwadde omulimu. grants. Oba obuyambi bwe tuwa abantu b'omu kitundu. Know it well. I even served on the board a few years. Kone enkola nkimanyi. Naliko kakiiko ako okumala emyaka. Our grant combined with foster care for Kone obuyambi obwo busobola okumuwa ssente ezisobola omubezaawo ye n'omwana we. our little brother. Era asobola okubeera ewaka ne muto we. Si mwana we. Be granted, pending home inspection and evaluation. Tujjanga ewaka tukebere embeera bweri. Naawe alina omwana tukebere oba otegeera bulungi. Yes, Your Honor, I have. I think you'll make a good one. Wali olowoozezaako ku ky'okubeera looya konti nali nkirowoozezaako. Nati nja kigamba Bishop. His church and this court are placing a great deal of faith in you, young man. Kyaki ne kkooti ekutaddemu obwesige bunene. Your Honor. Totuyiwa koni y'owekitiibwa omulamuzi. Court adjourned. Ekkooti eyabuse. Bagamba muto we bagenda kumumuwa asobole okugira ng'amulabirira. Kano, sit down. Anti dona tuula wansi. Hey, Princess. Alo Mumbejja. Yajja tukagamba musonyi wendireeti. You look upset. Ng'olabika oli munyiivu. Then you want to tell us? Olina ky'oyagala otutegeeza. Everything is fine, Daddy. Buli kimu kiri fayini Daddy. If everything's fine, Buli kimu kiri fayini. you want to explain this? Sooka otunnyonnyola bino biki. Kapuliginansi tesiti nga kalagala wena. I asked you a question, and I want an answer. Nkubuuza ekibuuzo mba njagala onziremu. Donna Wilson oli lubuto. My garbage can? Kati mukebera kasasiro wange. Koni mu nnyumba eyaffe. Mumbejja. Muganda wa Dante Donna. Oli lubuto. Oli lubuto. Yeekebedde. Ate akantu n'akasula mu kasasiro. Akapuliginansi tesiti. I'm so sorry, Daddy. Anti bambi Daddy munansonyiwa. I'm not believing it. Daddy yakasinza What kukikkiriza. are we gonna do? Tugenda kukola tutya? Shalin. Don is done. Kyawedde. Let's try to make sure Don is okay. Tugenda kakasa nti Donna asigala alyoke kye kisinga obukulu. Shalin. To go and shame this family. N'oswaza famire yaffe. All this campaign. Kyokka nga taata wagenda mu kampeyini. That laugh. Famire yaffe beeyina mulamu ki nga yaluli yali abuulirira ku famire values. Sure. Lwa bbanga kinti seekakasa. 3 months. All right, that's Myezi ebiri oba esatu. You won't be showing for the wedding? Wedding? Mwekitegeezaawo ku mbaga. Think about a wedding. Osobola okubeera ku mbaga koni embaga eyeeti. Koni ati oba ogenda kufumbirwa. Eyalukkola yenna. Oh, God, I'm not having a shotgun wedding. Temujja kunfumbisa ku mpisito. Koni neetaaga okulaba omusajja oyo. Of course I can. Dadi tosobola kikola nti nino kikola. Do you? Shalini. Tofaayo ku kitaawo. The names and 5 or 6 likely kids. Bw'obuuza omanyi taata w'omwana ate kati oyagala nkuwa amannya mukaaga ag'abantu b'ensuubira. Reputation. You had to go and disgrace your father. N'olyoka oswaza kitaawo bw'otyo. Ne weeyisanga malaaya. Shalini. Dadi. Wama naawe olowooza ndi malaaya.
sirowooza nga konti oli malaayo. You made a bad choice. Nze ndowooza wasalawo ekintu ekitali kituufu, just bad choice. Maama gano omanyi taata walo olumba mwana kumukuba nti kale mulesi oba tomanyi taata mukireko olinawo abalenzi nga 6 boteebereza onsonyiwa okuleeta ewaka nga bakyafu. Nina okulongoosawo kubanga tebannampa muto wange. Social worker alina okujja okukeberawo oba Tyrell bagenda munzijako. Tyrell ye mutowe bamuyita Tyrell. Konti toli wekka kasita nange wendi. Wano tusobola olongoosaawo kino tukisobola fembi ebyalaali ono ebyalaali bwe basobola okwasaganyawo ne balongoosaawo. Kirenkakaso jja nakukyewunya ki kyensobola okukola ku lulwo. Kodi sijja nakwewunya okusinziira ku kye wakoze olwaleero. Kakati nosoma ebyokulongoosa nga owakyalodi services tannajja. Mwadde bali tunosooka okulongoosa. Social worker asange nga walungi. Kodi social worker agenda kujja nkya. Kakati olwaleero kasooke nkuweemukko ne kamusaba kitebe wulira enguliko. Tayirero babadde bamutwala wabula singa teyabadde Dante. Dante alina byamanyi ku mateeka. Lwakuba famire ye baagala musindika mu Divinity School mubamufunira ekifo ku Howard University School of Divinity. Yagamba ayagala kukola law. Ne kano kali kasonda zagenda kusoma. Era nga nako Muwoko University baali bakawadde ekifo nga bakayise. Naye nga ssente kazinoonya mu kimansolo. Ate maama n'azibba n'azinywamu enjaka kati naali mu kkomera. Sayidi kyewali ekisenge nti eno. Sebe waako wennyini mu nju. Wabula Donna. Tosobola kubikka ku bagulugo. Mirundi emeka gye nagamba kino Donna. Gw'omala kagaziya just. Kwata ssente. Zaaki ezo ate maama. Olugyemu. Aye tolugiramu mu kibuga. Basobola okumanya. Kone osuubira okugyamu olubuto. Bwe mba sirwagala ddujjamu. Kitegere kino Donna. Togenda kwonoonera kitaawo kintu kyonna. Mbu twetaaga ombulira ne taata w'olubuto luno. Tubategekera embaga oba togenda kufumbira mulenzi yakola lubuto genda mu klinika okola abortion. Mbu olubuto bw'olugiramu mu kibuga Lord Pepper basobola okuba ebifaananyi naye agali mola wa pasita bamulabye mu klinika nga ajjamu olubuto ate kino kyo tebakyagala. Donna kyamusukkako wabula alabeka tayagala kulujjamu. Jjukira ate kati famire nti balokole wabula n'ekyokugjamu olubuto kiba kyefaananyiriza nga butemu. Kiyinza n'okumenya amateeka g'eggwanga ng'ovuddeko ku ky'eddiini. Waliwo amateeka g'eddiini, waliwo ag'obuwangwa, waliwo ag'eggwanga. Gonna gabaganjawulo. Kati Donna yasalawo n'agenda ewa Shoti. Omulenzi yali amukwana nga tamwagala. Kale ate bw'afuna olubuto ate gye yaddukira. Anti Donna. Donna. Wangi. Donna tayagala mukwatako ssebo. Oba Shoti yamukola olubu. Oyagala okunfumbirwa. Eriiso nga. Ogambye ki? Buzo oyagala okunfumbirwa. Kodi okimanyi nkwagala nnyo Donna. Era njagala obeere mukyala wange. Ate siyinza kufumbirwa. Ng'ate omusajja gwe njagala mulala. Ekyo nakikunyonnyodde n'ekiro. Wakinyinyonnyodde? Ate kinnyonnyola mazima nsonga lwaki ate oli nange ng'ate siyinze gw'oyagala. Kati nno Shalini mukyala pasita mukyala musumba. Musumba ayagala amwerabize biri. Wabula mu kaseera kano ne Dante yeefunidde omutuuze. Ne mutuuze wa mu ghetto mu project. Wasuze otya? Naye nga ssebo Dante alina by'atamanyi ku mutuuze ono. Ki? Kone sanyusa okulaba nga ne ku makya obeera mbooko. Waliwo abamu nga baba tannekuba make-up. Mbuli badduwa eriwedde emirimu kale. Yagala yasanyusa okukiraba ne ku makya kasigala kali mbooko. Kati mukyala musumba takyayagala mukwatako nga muwala waabwe ali lubuto. Aye tannalaga musajja yamukola lubuto olwo wabula mukyala musumba ga ndi baluggyemu. Donna ojja kuyiga okunjagala. Okwagala bakuyiga buyizi. Manya nti omwana wajja kwetaaga ddadi. Waliwo okubanga nnyiriro alwegana koni bebi wange oleda alina ddadi. Ye bw'agamba naye ddadi w'olubuto lwa Donna. Tayirero
emisana kiki nogenda ku ssomero kati amusibirira ssaawa 4. Nja kugwako Dante bambi ne katokooli kati kafuna kye kanaalya ku ssomero Katairel katoka Tanisha oba Nisha naawe nakufumbiddeyo enjala singa naakulumira eyo seberako wano mwalina okufiringa sembwa afiringa special kaba kati you should feel special kuba oli special gyendi. We ask you to keep us safe. We ask you to put your arms around. Tukusaba tukuume nga tuli safe. Famire yaffe ogiwambatire mu mikono gyo. Difficult and confusing time. Naddala mu kaseera kana ak'obuzibu akatutabudde bwe kati. Sebo baali basaba ku makya nga Donna tebali naye. Aga tusaba Katonda famire yaffe ogiwambatire. Okakasa ku kino nti ye. Kati Donna byamusoberako n'agenda ewa Dikoni gwamanyi mukwano gwa taata we. Koze ebintu bingi ebyengeri mu bulamu. Naye kino ndabanga ekitali kituufu muye byabadde ngaakola nga tafaayo na lwaki abikoze ko Donna nze neekakasa ku kino. Dikoni yali asinga obwenzi mu kyaki eno agamba yadde akoze ebiri kuleze bingi nga era tafa nayo kino alaba kiri kuleze wabula Donna yaganze ndi mwetegefu kikola ko Dikoni nti ate oba oli brave. Donna bamugambye ojja kufumbirwa njagala okwogerako ne maama kati yamulumba ku kyaki. Donna sokojje okakasa oyagala okikolera wano musobola okuyomba njagala okikola nti nedda maama wo osobola okwogera naye oluvannyuma basobola obbalaba Dante obadda watweraliikiriza wasuzeewa. Maama yangambye oli lubuto yagambye mbagenda kungoba ewaka bwe mbasero jemu eki bino bisobola okulindako kyekigenda maaso mu kkanisa ate tokimanyi. Reverend Ronald yakola akawala olubuto kati agenda kawasa mbu kawala ka mubulizi w'ekkanisa endala kawala Reverend Reynolds mbu yakola akawala ka musumba w'ekkanisa endala olubuto. Donna kino tolina kikola. Reverend Reynolds agenda kufumbirwa mani n'omwagaliza kondi nekeresi ye badde ekuguddeko toyagala onyume kati mugira mondekamu. Donna oli otya ndi bulungi nkuyozayozezza munnange Reverend ono ye Shona mukyala wange Shona sinkana Donna Wilson muwala wa Bishop oni nsanyusa okulaba singa tunaba ba friends tuleka bye tufaananya bingi nkutwalemu out oba Reverend Reynolds bw'abakkiriza of course obuseera byaffe ebyobufumbo tujja kubewalanga ffenna ndaba teba coincidence nga nange fiance wange fiance wani waliwo eyansabye tufumbiriganwe ani oyo Donna bannange owo omukisa nti yono shote shori yansabye tufumbiriganwe kodi okuyozayozebwa pani congratulations Dante teyakongratulatinga na ssanyu owaye shote gwe nanyini olubuto lwa Donna. I asked you, are you? Shorty's the father. Lord, torturing myself. Your mother. Happy for us. Because he's trifling. Humiliate me with his trifling ways. Stop. What? Now is not the time. When I have a hard enough time raising a baby. Donna, do you want to marry Shorty? I'm sure. Yes, Daddy, I'm sure. What about you? Look, I love Donna. Prove it. Listen, Shorty. This is my only daughter. And I love her. Take good care. You hear me? Yes, sir. It's gonna be fine.
kudanga oliko lipstick ku ngoye ng'owonya perfume. Ebyo sijja byagala kuleeta faradani waka. Osobola okudanga bakuwere bye faradani. I need your support. Dante njagala mpe support ku kino. Shorty is your boy. Shote chaliwo. Kituufu kyennyini chali wange. This, and I don't want to go. Saagala nakubeerayo ku mbaga yammwe, saagala kisupportinga. Kodi kikole ku lwange. Chali wange ayinza kyokwana sister wange. Namukola n'olubuto ng'amanyi asoma. There you are. Donna, Dante, naawe Donna wooli. And Shorty about your pre-marriage counseling. You got a minute? Kati Bishop angambye njogereko ne Donna ku nsonga z'okufumbirwa nga bakyali baana bato. Kati bagamba Dante aveewo. Dante n'agamba ngenda konti weebale. Mu Reverend Royinodis alina okwogerako ne Donna ku nsonga z'okufumbirwa nga muto. Amubuulire togenda kuneewalawala nnyabo. How's your wife? Mukyala waali atya. Look, you can't marry Shorty. Tojja kufumbirwa Shorty. Sijja kubakkiriza. Won't allow? Tojja kutukkiriza. Love him. Tomwagala. Nze gw'oyagala. Tokwatako siriwalira muli. Sisaana kuyisibwa bwenti. Decency to tell me. Tolina na ddembe limbuulira. To tell you myself in private. Oyagala okubuulira mu bubba. To continue to play me for. Oyagala kunsiriwaza paka. Didn't want you to make a scene. Saayagala okyankalanye. Put him in a scene, all right. Nga toyagala nkyankalanye. Kati no kali kakala Reverend Reynolds. Cause you cheat on. Wonto okutandika okwagala omukazi omulala. I was cheating on her. Oli nali mwagala already. Kakati wabula ate okwagala kwe kwali okuchiitinga. Do you love her? Naye ng'omwagala. Wabula ekyo kizibu. We make a good team. Kale nze naye tukola good team. Bwe tuba naye. We work well together. Tukola bulungi nga tuli naye. She's from a very powerful family and I want my own church someday. Ate ava mu family y'amaanyi. Aye nange njagala mbere church eyange lunaku lumu. Do you love her? Kyembuuziza kibadde nti omwagala. Ebyalaavu. I did. Namwagalanga. Until I fell in love with you. Paka ate lwe natandika okwagala ggwe. Naye ng'ate okuwasa asazeeko okuwasa oli. Got to be the world's biggest. Ndowooza nze musiru asembayo mu nsi. Kati n'olubuto lwa Reverend Reynolds ono ye awasaba owasa. Talk for a second, man. Twogeremu sekendi musajja. Sure. Sure. Kikyobadde ogamba ki? Dante ne Shorty nga beekwako. Figure out the right time and place to talk to you about this situation. Obedda noonya akafo akalungi n'obudde bwe tulina okwogerera ku nsonga eno nga money to man. To ask you about being my best man? Sister we yagambye ojobere best man wange ku mbaga. Told her no. Nange ne ŋŋaana. How could you? Ng'ogaana otya? He's supposed to be my boy. Nakubeera kyali wange. Dante, you gotta No. Okitegedde bubi nti apaana. Tontabbira. What you do, my sister? Onza otya okukola sister wange olubuto ng'okimanyi asoma. It's not. Tekiri nga bwe kifaanana. Neesiga mu Trusted you. nakwesiga I nanti. trusted you. Famire yange neekwesiga ne tukusembeza. N'okola otya? You know I would not hurt you, man. Omanyi siyinza kukola bikulumya. Damage is done. Wabikozedde already short. Too late for that. Obudde bulireeti kasi okugamba nti osobola bikola. Wannomiza dda. Sister wange olubuto ng'okimanyi asoma. Out of all the women Bakazi bonna b'omanyi. Instagram, Flippers, bamodo, ba strippers. had to go get my baby. Sister wange. Noba nga gw'okola olubuto. My baby sister. You know I loved Donna for a long time. Okimanyi Donna mbadde mwagala ebbanga. Asaagala kuwulira tabbiri ezo. Tontabbira. Laavu mw'obadde omulavinga okumala ebbanga. You knocked her up. Owamukoze olubuto. Coward. Nga simanyi nti no. Coward. Siri coward. You right by her. So I'm gonna be here. So you got to get. Ngenda beerawo ngenda kuza omwana oyo nti kikkubya. Man. Alo. I have a question to ask you. Your father said that you're pregnant. Nakye nkubuuza taata we yagambye oli lubuto nti bwemba. It's my baby, isn't it? Luba lwange si bwe guli. I thought you said you were on the. Nali manyi oli ku Obviously, it didn't work. nali manyi oli ku makerenda mbu tegaakola muyalinga ku famire mwanti ebya famire tebyakola. But you can't marry him. Baziyita pills naye tojja kufumbirwa walala. Other man raising my. Sanga omusajja omulala akuza atya omwana owange. Kati kirage nti omwana wuwo. Fakali akakazi wasaamu nze. Reynolds Terrence. Laga nti gwe baby father. My baby father. Tubeere ffenna lwaki owasaamu oli mukazi omulala. Sobola kikola Donna. Sikadde Kano. I have too much riding on this marriage. Buno obufumbo mbusuubirako bingi. I promise you. Omwana nja mulabirira nkusuubiza. Don't get married. Naye tofumbirwa. Do you expect Aba. me to be an unwed mother? Munsuubira nze nzaale omwana nga siri mufumbo. Mbere unwedded mother. My family or my baby? Toyinza kikola famire yange yadde omwana wange. Selfish. Donna nkwagala. Gwe eryana lya malaaya. Eryerowoozaako lyokka. Awasa walala mu by'obufumbo abusuubirako bingi. Kamuwasa bw'alavu kamupa caloyi. Ever touch me again? Odanga muno nkwatako omulundi omulala. I'm hearing Shorty and there's Kyote gwe ngenda okufumbirwa. Tewali ayinza kunnyimiriza ate tewali kintu. Don't do this. Ko tokikola kino Donna. Sebo no musajja wa taata wako w'okulusegere. Mbula Reverend mu church.
waliwo bino ebitiibwa ebyekirokole tata musumba naye ate bishop amudirira reverend balinawo n'abadinkoni awo. I don't know. You would say that, but do I really have to go? You really want me there? Dalo njagalayo. On trip, if she starts, mama ajja kwekyanga. Bweyekyanga nga tuvaayo kyenkusuubiza. Back when you see your boy. I ain't got nothing to say to Shorty. Ate kyaliwo nti sina kyemugamba shote. Tyson on him, are you? Mayweather. Oh my God. Bw'onywamu ofuuka Tyson nti nfuuka Mayweather. Not my suit. I'm too sharp to be fighting. You do look good. Kone wanyomye. Busijja kulwana mwene short. Busebo ne wanywamu afuuka Tyson nti afuuka Mayweather. Do you, Madonna Wilson, Madonna Wilson, take Charles Mann, otute Charles Mann, lawfully wedded husband, okubeera omwami ow'empeta, and to hold, okuba naye, to honor, okumwagala, okumunyweza, okumusaamu ekitiibwa, n'okumutwala ng'ekyomuwendo, ebbanga lyonna limu n'abalanga muli balamu mwembi. Oniye nzikiriza okumutwala nga mwami wange. all gathered here today, ffenna abakuŋŋaanye wano olwaleero trusted in me, mu buyinza obumpeebwa through the grace of God, nga buyita mu kisa kya Katonda, announce you, mbalangirira and wife. okubeera omwami n'omukyala. You may kiss your bride. Era kati omugole mulye kiisi mbw'abalangiridde kubeera mwami na mukyala. Gamba omugole mulye kiisi. Olina okubanga obufumbo buwe ekitiibwa ng'obwagala ng'obutwalanga ekyomuwendo ebbanga limu n'abalanga bwe mbi muli balamu. Paka amapozi okufale kuli baawukanya kuba Katonda kyagasse tewalibeerawo alikigattulula. Olaba the preacher's son, tuli ku mutabani wa musumba gwe tulaba. Ne man with the hard voice nga buli. Bishop that she wanted you out of here, so First lady agambye va wano. I would get to stay. Senga nze gwe senga nvaawo. Sina gye ndaga. Tanisha darling. Ndeka njogereko ne sister Emerson. Church business. Byaffe bya church business nti of course. You were done anyway. Era ebyaffe tube tubimaze. Dante? It's a little drafty in here. Would you like to talk inside? Tugenda twogerere munda. I don't think you want anyone to hear what I'm about to. Oyagala kyengenda okugamba balala bakiwulire. Stay away from my son. Obula mutabani wange. Girlfriend wa mutabani wange muveeko. Understand we were talking. Tikyoyogerako. Stay away from them. Tube tunyumya bunyumyako ni girlfriend wa mutabani wange. Nkusaba muviireko ddala. She's the one you need to be concerned. Oyo muwala wandibadde omwegendereza beera concerned ku ye. Tasaanidde kubeera a girl like galo wa mutabani wo. Omuwala bw'ati agenda kuyuzayuza ekyaki. Kakati gwosaana mutabani wange. Koni ye. Kale nedda. Onnina. Saakala okifune bubi. Nze ndi mufumbo. Nze ne Dante tuli just ba good friends. Saakala afune buzibu. Koni kituufu ekyo. Muli ba just friends. So you were just friends all those times you went. Walinga friend we. Ebbanga gye mwabeeranga mu office nga musibyewo. Oba bw'amuvuganga mu mmotoka. N'omukomyanga we wange. Ekiro essaawa mwenda nga bukya. Nga just muli ba friends. Walowooza ojja kwagala mutabani wange. Egyo gyonna emyaka nga nze sikimanyirako. Ompita fala. You had too much to lose, you know. Manya nti naawe ku kino olina by'ofiirwa. Get pregnant to trap him. Watya kufuna lubuto kumwesibako ng'ate olina omusajja omugagga omulala. Wabeeranga ku famire. I mean, kyentegeeza. What are you trying to say, First Lady? I'm not trying to say anything. Kikyogezaako gamba. Tewali kyengezaako gamba. Nkyogerera ddala nga sikigezaako bugeza. Move on. Mutabani wange yakwagalako wafumbirwa kite. Si gwe okisalawo. Gwe njagala nga gwe omunsalirawo. Koni kino kinkwatako. Si gwe Anita kino kya mwana wange. Oda kakawula bonna akawulira byenkamanyiiko. Ojja kukiraba nti bino biko. Ate gwe bwe naabulira bbaawo nti naawe olemedde ku mwana omuto. Dante akyalina ebifaananyi byo ebya besibo kadizi. Oyagala mbi toyinza byogera ebyo nti owakana Anita. Nze okuprotectinga mutabani wange nsobola okukola buli kimu. Kakibe kyakukubira wano wennyini ne bwe kiba kyetaagisa ki nkukuba kakibanga kodi first lady lekaleka naawe bwegezako okuteekawo sini ate oba okoze big mistake kuba bona amanya amazima gakwata kawalaako ojja kwegomba singa mutabani wo Dante yasigala nange kuba kali tokamanyi ate vaka girlfriend ka mutabani wange n'abagamba zako eyaringiza okuba zikunyumira mbu they look better on kusinga ngo zitadde mu ngalo yali aziggyeko eba bwefuke banayi era mbwange bonna nali ninda olunaku luno
Zuku kamukwano kati shote yawasiza. Come on, baby, it's me. Come on, baby, yenze shote. Sorry, what do you want? Kati atoyagala ki shote? Won't you? Kati njagala gwe. Look, baby, it's our wedding night. Kitegere mukwano, eno wedding night yaffe. We wake up. I'll be gentle. Ati Zuku kanja kukwata jento. Kama kachimunze ndi tired. Come on, baby. Make it happen. Sebo kali kakana Reverend Leero inakati keggwako. Ono gayi nagattawo. Just yokawa soka malako obuswavu na buli kimu ne family kwegamba ate kiyakola kitaasa nnyo family okubanya yali akaagala bya ddala naye nga bameka abasobola omukkiririzaamu ate abasinga go basangamu obuzibu oba kibayita okuba n'olutwe. Then we should talk. Nalowooza tusaanye twogereko. Last time that happened, I got punched in the... Twasemba okwogera wankube engumi ku mumwa. Kinda had it come. Era wali okimanyi nti nja gikuba. I might have overreacted a little bit. Kale nyinza okuba nayomba ebiteetaagisa. Naye come on man, tuula twogere. Leka kono Dante yali atamiddemu, yali tatera kunywa. Kati ki? You really love her, huh? Sisitaba koleko mwagala ebya serious, sibwe guli. I really do. Koni ya, I really mwagala bya ddala. Hey. I don't like this. Kino sikyagadde. Knowing you too long, been friends with you too long. Wane nkumanye ebbanga ddene. Era tubadde ba mukwano. Okumala ebbanga tetusobola kukyawagana oba okubutabanga tetuli koolo. Kitegeeza. Be my brother, I kinda need to get over that. Ojja kuba ndugu wange ekyo nina okukikkiriza oba wasiza dona oba muko. Welcome to the family. Sijja kwekyanga kuleeta ntondo za luberera. Welcome to the family. N'amwaniriza kati. Ebyokuleeta entondo ez'oluberera ate kiba kifuuse kya bwafala. Not that it's any of my business what you and my sister are doing, but why aren't you upstairs with Donna, man? Sigenda gamba nti binkwatako gwe ne sisita wange kimukono. Naye lwaki toli naye mu buliri? She's exhausted, man, with the baby. Yakooye mwana engeri gyali olubuto embaga. Oh. Obedda yenna atambula atagala. N'okumutwala mu luumu mbadde kumpi nsitudde mu situle. For you, you're gonna have to deal with that. Wani nkutegeera. Ojja kubonaabona naye emyaka 45. He was 3. Kuva buto myaka 3 ng'afuluuta. Asula alinga mbisi. Mu byokoma. Alinga Walking Dead. Girimira gyomu Walking Dead bw'aba afuluuta. I'm gonna head up before Tanisha falls asleep. Kangende ndabe Tanisha nga tanneebaka. I'm in 1206. Ndi mu 1206 room. Let's all grab breakfast or something. Kera ku makya tuge tulye ffenna breakfast. Hey, ekirala. so you, really like Tanisha, huh? Kyokka Tanisha ddala omwagala. Yeah. Yeah. I do. Mwagala. Girina obuzibu. Lwaki ogambye? I just think it's something you need to know about your girl. Waliwo kye weetaaga okumanya ku gaali oyo. So they don't tell me you slept with her. Tongamba mbu naye wamwagalako. No, man. Nedda musajja. But I have seen her bucket naked, though. Naye namulabako ng'ali bwerera akatofa. It's not funny. Ekyo tekiri fane. Tekiddamu tekiriko. Si kyakusaanga. Looks at the touch. Koni akola ku ttaachi. The touch. He is a official stripper. Akolayo ng'official stripper. Mu maaso. It's not just somebody who looks like. Oba walaba omuntu amufaanana. Brother, I wish it was. Ng'oba ayambadde wivu. Koni senga yali amufaanana bufaananyi. Naye mwala alina mukuba n'ekifaananyi. Towakana. Tanisha goyagala obwenkanidde awo bakimansulo wali ku dindako. Mbuko the touch official stripper. Panangoze mukwano namubikkula. Kikyate. Are you a stripper? Oli mu mansozi. What are you talking about? Kyoyogerako. A stripper, Tanisha. Ozina kimansulo Tanisha. Answer my question. Kubuuziza ekibuuzo kiddemu. Nziramu nti ye. Listen, you have to wuliriza. Munange wuliriza. Tekiri bw'okirowooza. Nali ngenda nakubuulira. Suubiza nali ninda akaseera akatuufu. Ne kakyambula. Ne nabivaako. Stop. Nabivaako dda. I wanted to take care of Tyrell. Njagala kulabirira nakikolanga kulabirira muto wange. How are you saying that? You know That's something you tell me. No, you know I love you. Don't do that to me. This is me. Anti tontabukira. That's something you let me know. You give me a chance to make the choice to deal with it or not to deal with it. Wandibadde ombulira nze nensalawo oba nkwagala nakyo. N'otakinkweka. Tonkwatako. Musajja wattu teyafuna mukisa ku kyesalirawo. Yekka. Njagala wetegereze nnyo. Morning, husband. Ate wasiza otya mukwano? Shorty. Shote? My husband.
Hey. I'm gonna take a shower. Anti ngenda kunaba. Yours, okay? Kati mmale mbere wuwonze nna. Make sure you go in there. Oni kakasa. That mouth area, them teeth assist before you get back in the bed. Shut up. Sirika. Bw'anaaba bulungi nnyo omumwago nagwo n'osenya bulungi nga tonnadda mu bedi. Kyokka kagamba kakyali tired. Kagamba naaba bulungi omumwago nana okusenya osenye. Wabula kagenda ne kasumulula amazzi. Naye nga sikayagala na kunaaba. Wabula kagala kwekubagiza musajja Reverend ino disija kakola olubuto n'awasa mukazi mulala. Kyotege kaali katayagala. Ate yakabeereddewo mu biseera nga bizibuwadde era ne kamufumbirwa. Kyokka kabula tekagala na kubeera naye. Bwe kagenda okunaaba. Kaba kakyabirowooza ng'omusaayi. Kaba kali lubuto ate guba guvudde luddewa. Pozi nga luvuddemu buvi. Kaayita shoti. Kubajjukira okaba tekakyagenda mu nsonga zakikyamu nga wakedde one wasiza otya mukwano. I always thought I was holding this for your sister's wedding. Eno empeta nali ngiterese nga mmanyi eribeera ya mbaga ya sisitawo. This wedding ring. That is beautiful. Nga nnungi. I guess I'll hold it for yours. Kanjitereke endowooza eribeera ya mbaga yo. Married. Bw'oliba owasizza. Something wrong. Kikinga weewunaganya waliwo ekikyamu. Won't be anytime soon. Oni kirabika kinaatera okubeerawo. We were remarking that ne Bishop Tanisha seems to have settled you right on down. tubadde tukulaba nga akawala ka Tanisha kale kakakoleetera okusetolinga. Olabeka wava ku by'abawala. Oni ka Tanisha tekali kye mukasuubira kubeera. Oba tekali kye nali nkasuubira kubeera. Nakizudde buzuuzi nti kasituripa. Is he a stripper or was a stripper? Kazina kimansulu ba kazina ke kimansulu. Bird, how do you know that? Ngekyo wakimanya otya? Kasobola okuba kazina ekimansulu. Abantu balokoka. Kakyazina ekimansulu nti simanyi. Kansubire nti kakivaako dda. Right on cue. Say what? Hello? What? Eki? Hold on, we're on the way. Lindako ndi mukubo nzija. Mama mpitaako tugenda. Muddona ali mu ddwaliro ate. Look, there was blood everywhere, man. Musayi gwayise buli wamu. If it wasn't for Tanisha. Ne tutya. Tanisha? Yeah, man, I tried to run and get you. Tanisha took charge. She calmed down. Tanisha yakwasaganyiza buli kimu. She called him. Mwera yayise n'abasawo. Munadduse ne ngende ewa Tanisha kubanga gwe nabadde kkubira ng'essimu yo wabadde ogigyeko. Yabadde agigyeko nga tayagala ddona amukubire. Simanyi nga tayagala kali akamansula kamukubire. Ate omwana. Omwana ali fayini. Nja kubeera bweru nga munneetaaga. Omusawo yabakakasa nti ono talina buzibu bwonna. N'omwana ali fayini. So did you hear that, princess? He just finds all God's hands now. Koni kati ebisigadde buli kimu kiri mikono gya Katonda. Tanisha aliwa. Don't you worry about that. Ekyo tokyeraliikirirako. Wummula. I hope you didn't mess up. She's a special girl. Tokola ensobi kuba akawala ka special girl. Koni kyoyogerako tokimanyi. Everybody thinks she is. No one cares if she Kamalayika. Manyi kalinga kazi n'ekimansulo. loves you. That is all that matters. Naye ekikulu kakwagala tekyo kye kisinga obukulu. I already know she's a stripper. Mwena mbadde mukimanyi nti kazi nako ekimansulo. Yabadde awoza nti kamalayika kungulu. Naye si munda nga bwe mukalowooza. Has done absolutely everything to change her life. Koni mukazi mulungi ate banya buli kimu mu bulamu kikyuka. Kandi obulungi bwe kalina kasana good man. Olaba maama akapuruvinga. Maama yali asinga okazalawa. You stop following your heart. Kodi kati va ku bantu bye boogera. Tandika ogoberera omutima gwo. Kwata. Go find that woman. Yonoonye woman gw'oyagala mu bulamu bwo. Va ku by'abapipo boogera. Bawolokosa simaja biki okitegedde. Yagenda akanoonye bambi. Ne sisitawe yamugamba nti togeza n'okasuulirira kali ka special girl. Ate kayambyeko ne mugenda mu ddwaliro. Kyoteke yakubira. Olw'okuba nti ne ssebo mulezi tayagala kamukubire simu yali agigyeko dda nti. Kati ate ne kabayamba. Njagala weetegereze nnyo. Dante. Figured I'd find you here. Okola ki wano? Kodi alowooza nyiza okusanga wano. Kwata. Anti sookojje. Bwe yafika luyinza asobola okukasanga wano. Kikibadde kimulehese. Said some mean things. Nayogedde ebintu ebibi bingi. Ne nkulangira gye nvuddewo na buli kimu. You used to be, you used to do. Bye walinga ne bye wakolanga byonna ne mbikulangira. Ekikulu kiri nti nkulaavinga.
Dante, I'm sorry. Onange nsonyiwa byonna bye nakolanga. One bye si kikulu kyembuuza. Onanfumbirwa? Ye. Oh. Yes. Banange yes. But I don't want you stripping for nobody else but me. Nobody but you. Naye saagalodde kuzina kimansi nompozi ng'okizinira nze. Koko gwe weka. Takaganye butakiddiramu ddala naye kalina kubanga kakizina nga kakizinira yeye. Kwali kiwanika empeta ensi yonna egirabe. Si byakuddamu kwekuyeka bagikweka. Sorry, church. Can you please Tuli mu church toyogera bigambo bya ghetto mu beach. for me today? Yeah, thank you. Ati webali. Who is it? Ani oyo? It's Tyrell. Nze Tyrell. My sister. Yes, please. Nakyo ndeetedde sisita wange. Mune Tyrell azze. Oh, look at my brother. Muto wange. So handsome. Ng'oli handisaamu nnyo. Thank you. Anti webali. Tinaawe onyumye. Nakyo nkuleetedde. Mommy. Anti mami. Katonda watulaba bw'ofaanana. Look how beautiful. Laba bw'oli beautiful muwala wange. Look at you. You look incredible. Kodi mami naawe oli incredible. Baakutaddi. Early release for good people. Kodi bantadde olw'empisa ennungi mu kkomera. Look, this is all Dante. Zino zonna Dante yaziguze. Visiting me every week. Okimanya badde ankyalira mu kkomera buli wiiki. He asked me for your. Era n'ansaba mukkiriza akuwase. Katonda sinza kikkiriza. I'm so happy. Bane nsanyuse nnyo. Dante yamukolako omukazi watu n'enjagala givaako. You, Tanisha Jones, mbuuza gwe Tanisa Jones. My son, mutabani wange omutwala. To be your lawfully wedded husband. Okubeera balo ow'empeta. Have to hold. Omwagale, omunyweze, omutwale ng'ekyomuwendo. Omuteekengamu ekitiibwa era omugondere. And obey. As long as you both do live. Ebbanga lyonna limunaabeera nga muli balamu. Nzikiriza. Walabika waliwo ayagala okukyankalanya omukolo. By the power of the Almighty. Koni obuyinza Katonda bwe yampa. Power vested in me. Oba obumpeebwa. I pronounce you. Kulangiridde. Man. No, stop. Mommy. No, you can't marry him. Toyinza mumufumbiza. No, you can't marry him. Toyinza kufumbira mulenzi oyo. Lindako. Can't they marry? Lwaki tebafumbiriganwa? It's your father, Tanisha. Tanisha oyo ye taatawo. Ekiki? Nze kantuule. Elena? Lindako. Elena yegwe. Konti yenze. Oh my God. Oh my God. What are you doing? Ate okola ki wano? Onsaagisa. Are you kidding me? Onsaagisa. Ebyalaali. Kati nomusumba. Tanisha. No, baby. Tanisha mwana wange. Baby, I'm sorry. Wali wasekera mu kikonde wali atema bulati abadde tayagala Dante awaseka wala Kano. Oli mukyala mulema. Yaga nti Dante kasita takawasizza. Mukyala mulema yali walinga yasekera mu kikonde. Guys, fine? Yes, baby. Come on, you shouldn't be on. Wandibadde otuulako wansi toyina kuyimirira nnyo. Right now. Nze ndi bulungi. Donna. Please sit down before you lose the baby. Tuulako wansi ng'olubuto terunnavaamu. Taterera nga kitaawe. Ng'ate ayina omwana gwe yazaala mu mukazi omuyaga. Ayina omukazi naye yatereredde mu kkomera abadde yateredde. I want you all kulubadde luwanvu. From the race. Mwena mukimanye ebyokwesimbawo nabitadde. All the stuff that's going. Ebintu byonna ebiriwo. Kyekyo keekyo. That's all you have to say. Kyekyo kyovuddeyo okwogera. Now, Dante. Kyenjogeddewo kati Dante. Be a man of God, you fake bastard. Oteekedde kuba musajja wa Katonda gwe feke bastard. How long you been screwing around on my mother? Otandika otya okwenda ebbali ng'oli mufumba eri maama. You got floating around out here. I will talk to you about that. Ebyo nja bikunnyonnyola edda. Biŋŋambe kati nti Dante. Ono ye taatawo. Dikoni Black ne Dikoni Brown. Bazze nti mukakkane. Nja kufuna chance nnyonnyola mukwano gwo kitegedde. Kirungi muzze. Alo Bishop. Reverend Royinediza akyuzizza meeting. At least he's doing some damage control. Ayagala kutereeza mbeera. Ate ng'asaba akakiiko bagobe. Tayinza kukola ekyo. They can't. Ate basobola kikola. According to the bylaw. Okusinziira ku mateeka. Open meeting. Balina okutuza open meeting. I'll speak on my behalf. N'okufuna omuntu n'ayogera ku lwange. They'll suspend you without pay. Ne basobola okuwummuza. Well, that's officially why Ani anatambuza church. Mbu First Lady Wilson. Pastor. Reverend Winos agenda kubeera pastor. Nga ye musumba. First Lady Wilson mukyala we nga yalwaninga church. Bishop, you've heard Bishop an accusation. Wawulidde abantu be bakwogerako ne be bakuvunaana. Pastor. Era ne basalawo pastor agobwe. We would like to give you. Naye nga tetunnalonda twagala okuwa omukisa weeko ky'oyogera.
oba okole statement nti bamwogeredde ne bamuvunaana era nga bagamba pastor agobwe naye nga tebanalondawo bagobwe baagala bamuwa omukisa okwogera ko ne Reverend n'abakakiiko ne bammemba abalala abali wano nategese bye nina okwogera naye sigenda kuddamu ebibuuzo byammwe olina otunnyonnyola obwenzi bwe wakola n'oswaza ekkanisa namba yonna sikuwakanya Reverend naye siina muntu gwe nteekeddwa kunnyonnyola wano kabeere mukyala wange kebere famire yange kabeere mutabani wange oba muwala wange omuntu yekka gwe mpulira gwe nina okunnyonnyola ali omu Katonda so si mu abantu era nga bwe mumanyi mpeereza ekkanisa eno n'obwesimba okumala emyaka 17 wete emyaka 17 nkoze omulimu omulungi wano mu kyalo ku kitundu mu kyaki n'akabuga ke tulimu kano kyamiina njagala obategeeza nti mu kkanisa eno ebadde bulamu bwange ekkanisa eno kituufu tetukiwaga onsonyiwe oba nkoze ebibaswaza oba ebirabisa byonna oba ebibaleetedde obulumi naye sigenda kuyimirira wano mu maaso gammwe mbwate negani muwala wange okikkiriza nti muwala wo gwamuzaala Reverend eyo muwala wange kikufuula omwenzi atasaana kulembera congregation eno kino kankibagambe mwenna ndayira maaso gammwe mwenna maaso ga mukama wange era Katonda wange ntinze sikolangako bwenzi kaakati mungobe bwe mba kyemusazeewo kuba ngenze mu mirembe nga mmanyi ngenze ntegeera era nga ndi mutuufu eri Katonda wange mwebale nnyo We need order. There's still a motion on the floor and we still need to take a vote. Twagala okulonda yensonga eri mu ddiiro njagala okubaako kyenjogera oyagala owolereze balo wano aswadde aswaziza ekkanisa naawe n'akuyisa bubi ko ne babitombuulira saagala okiteekewo nti ndi mukwewozaako gwe Yuda gw'otuliddemu n'olwo mwe muba nga musobodde okunzikiriza mwenna nandyagadde okubabuulira olugero ate lugero ki lwatubuulira Reverend Reynolds omukyala mumuleka asooka ayogere mwebale nnyo buli olugero olugero lw'embanyumiza lwa muvubuka abeera mu Virginia yali muyaga era nga si memba wa kyaki yonna banenjaka yali yamukuba kyokka yalina akakazi ng'ate nako enjaga yakakuba ng'olusiko n'okuzirika kazirika omuvubuka n'ati akakazi bwe kananfaako nga bombi bakubwa kati omuvubuka n'anoonya obuyambi kwe kulaba abalokola abaali bazze okubuulira enjiri mu kitundu n'afunako omubuulizi omu ne batwala akakazi mu ddwaliro era kumpi kyakawonya naye akakazi kazirika okumala wiiki 3 buli lunaku omubuulizi n'omuvubuka eyalina nnyini kakazi bakasabiranga ne bakasabira essaala kano omubuulizi n'asabira omuvubuka angali kakasiko nga tekanaddangulu naawe eva ku njaye eba omuvubuka enjaye n'agenda ng'agivaako mpola amiina omuvubuka naye yali asaba muli mu wiiki 2 omuvubuka yenjaga n'agiviirako ddala n'azuula omukama omuvubuka n'adda eka naye nga kakazi keko tekanava ku njaga n'akasabira kakazi gweva ku njaga ozuula omukama n'asabira akakazi nga bweyegayirira Katonda kategere Katonda kave ku byamasanyu omuvubuka oyo yamanya akakazi ke kolekedde obuzibu oba mukazi wa musajja wattu naye ayinza okufuna obuzibu kano n'akwata ekkubo n'agamba omubuulizi ntwala ku kkanisayo
omuvubuka the path that the Lord had. yaleka kakazike n'agenda n'omubuulizi ne bagenda mu kkanisa kuba lyekkubo Katonda lye yali amuteekeddewo. He had a child. Kaakati ate omubuulizi yalinayo omwana. Even worse, omanyi okujja omuvubuka mu ghetto aye n'omuleete wakati n'akola muwala we olubuto. Ate omuwala ng'alina abalenzi bangi right now, nga tamanyi nani nannyini lubuto. I am speaking of is our very own pastor. Omuvubuka gwe mbagamba ye pasita waffe ono TK. Bishop TK Wilson gye yava yalina akakazi akaali kanywa enjaga. Was my father. N'alokoka naye ate bwe yatuuka ewaka n'ankola olubuto. Era omubuulizi eyamubuulira yali taata wange. Nze mwana obuwala gwe yasanga ku kkanisa n'ankola olubuto n'ampasiza ddala. Taata kyamuyisa bubi bwe yamanya nti nafunye olubuto ku muntu gwe yaleeta obuleesi ng'amugye mu ghetto. Kati ngalabanga ffe abonoona ekkanisa gye yali atandiseewo naye n'agamba omuvubuka nti muwase. And I protested very loudly. Nawakana nnyo. But of course I agreed. Nakkiriza ne ngamba kanfumbire omuvubuka ono. Bless life. Maze naye emyaka 26. Raise my son as his. And that young man you all know. Yakuza omwana wange. Gwe simanyi obadde olubuto lwali lulwe. Kuba nalina abavubuka bangi be nali njagala. Ono Dante Bishop azala okuwasa yamuzaala. Naye nga yawasa maama we ng'afulidde olubuto ku lujja ng'ate ye muvubuka aliwo. Kano nayiga ku ngeri ffenna gye tuzze tubaamu. Buyambi bwa Katonda. With her and even help her mother stay off drugs. Oyo Bishop yampasa n'anteekako n'ayamba ne. He is a true man of God and he is dedicated. Bawange muntu wa Katonda. Era obulamu bw'abadde abukola kuweereza kkanisa. Yakuza omwana wange, omwana n'akola n'avaamu omuntu wa Katonda. N'ayamba n'akakazi akalala akaali kakazi ka Bishop okuva ku njaga. Yadde Bishop yali yakazaalamu omwana nga bakyabeera mu ghetto. Oyo aviirayo najja okubeera ewa taata nze gye yampasiza. Nga simanyi wano olubuto lwe nalina lwali lulwe. I would like to say something. Nange nakyenjogera. Even if newankubadde nga mwenna mukkiriza nti Bishop bwe yali tamanyi mbwe eri yalekayo omwana gye yava mu ghetto naye olwedde era kyawedde kati ebigambo ebyetolola mu mawulire nti tulina omubuulizi omusumba omwenzi emirimu emirungi gye tukoze ku kkanisa eno gigendagenda mu byonna gyonooneke. Tetusobola kusapootinga Bishop eyazaala omwana ebbali w'obufumbo. Gwe Terence toyogerera wano. Sigenda kuleka oyogere bino naawe obimaleyo. Otandika otya ogezaako kugamba taata wange bamugobe. Muno yazaala omwana myaka 3 emabega ebweru w'obufumbo. Muleka ayogere Reverend. Kati naawe buulira buli muntu yenna ani nannyini lubuto lwange. Babuulire tewayita ebbali nga taata tamanyi n'onkola olubuto aye n'omala n'owasa omukazi omulala. Mu nnyumba ya Katonda togamba nti nnimba. Omanyi bulungi olubuto lwe nina lulwo. Temukiraba? Eno family erimu ekirwadde. Balina ekisiraani. Twetaaga tulonde. Tubeere nga tuzzaawo erinnya ly'ekkanisa eno bonna batumanyi. Terence bino ebifaananyi wali okisinga muwala wa Bishop. Batulage ekifaananyi. Bannange yeye tamwegaana. Bino ebifaananyi ng'amukisinga kyokka mu yakawasa. Kyokka alangira omuntu eyazaala omwana emyaka 30 nga tannawasa. Ku lunaku lwe lumu lwennyini lwe wampasa nga ndi mu kadaali. Tetuli kuwunza omusango si gwange. Tuzze kwogera ku Bishop nti Reverend Reynolds. Byotugambye bingi olwaleero. Meeting eyabuse ogira otuviira bambi. Genda vane wano. Otuonoonera kkanisa. Kati tukyalonda bannange. Nga tetunnalonda. Njagala kubuuza balongottamu members abaluddewo. Eno ekkanisa mujjukire gyevudde. Bishop Wilson nga yagikulembera. I know you've heard about all this media attention. Namuwulidde ebibadde mu meeting eno. N'abantu abali ebweru. First Jamaica Church ekwata ku ffe. The hell with the media. Kati abamawulire boogere bye boogera. Abo boogera ku basumba bulijjo. Bishop stay. Si lwe lusoose. Nze nga Bishop asigalewo. Bishop waffe asigale. Amawulire ali gwe batayogerako ate boogera ku wakabi. Baga amawulire amabi ge mawulire agasinga naye nga tegakwata ku ggwe ffala. Amawulire amabi nga gakwata ku wakabi.
ago oli omu aba agaagala baga teri mawulire nga mawulire mabi naye bwe kibanga gwe mbwa zirume wakutta akaana naye ng'oli musumba oba bonna byabufuzi ne bwabanga just ebintu yabeera biddo bisasula mu supermarket oba kagala kisobola okuba nga si kinene obanga bakiteebereza nabuteebereza naye kisobola okufuuka ensonga bana ekyaki yaterera bishopu webagandi yalina akakazi mu ghetto n'aleka nga akakozi olubuto naye n'akalekawo ng'alaba kalemedde ku njaga naye n'agenda n'alokoka kale ate ekizibu gye yalokokera ne bamuwasisa omuwala gw'atayagala kuwasa muwala wa musumba ng'omuwala ali lubuto olutamanyiddwako kitaawe ne bakuza omwana Dante nti Dante alabika si mwana wa bishopu buli kimu kyatererera ddala mu kyaki. Sirowooza nti mulina kye mbanja tuba tujja kulaba kalala kapya kano kabadde the preacher's son ne mani with other voice nga bulijjo kyawuli ne kandiye musi sigala mbaagala nnyo akuume.